media muri ba DJ muri biki byonna ne kino ngenda kyogera nga sikyogera kujerega sikyogera kuvuluga njogera reality omanya amazima gakaawo nkulayirira DJ amazima gakayira wenyini wakasagaje tukayira gakawe fulungi gamukoze sente Yes man. Okay. Ladies and gentlemen, akayimba bakayise Malaika okuva eri muganda waffe. Muyimbi muwandisi, he's a producer. Ladies and gentlemen, tuina OS Ssuna olunaku olwaleero musama akyawunye ennyonyi. Ssuna we yagadde mu Uganda eno. We yagadde Ssuna. Bebabuku baba jawo ya industry. Wagorora banda mawulire tumba kwegamba buli kimu kya Ssuna. Soko obuze ku bantu baffe. Bana abatuuliriza mwena wano ku 89.2 radio ya Sabasajja CBS FM malamusiza okusookera ddala mbebaza okubeeranga mugibeerako mugiyekumirako nga mugiwagidde emyaka gino gyonna ate era ne mbasaba nti tugibeerereko ddala kuba radio yaffe ya bujajja mwebale nnyo okuwagira Ugandan music omayinza kyekikulembera always munze mu bulamu bwange Ugandan music oba wange oba sikasita wa Uganda so bana Uganda mwebale nnyo kuba nti muwagira Ugandan music ku mbeera ey'amaanyi mukulike coronavirus abakyali abakosefu abagonvu abaavu abagagga mwena buli omu mu kiti kye bambi balamusiza. Okay, ladies and gentlemen, basabade banyabo lunaku lwaye tulina Ssuna tugenda kuba tunyumya ebintu bingi nnyo. Tulina n'oluyimba olupya tugenda kupimyalinga mu maaso awo. Emboozi nnyingi tugenda kubanga tutunuulira naawe nkujukiza nti tubeera part of the show by simply following us on our social media handles zaffe kweziri bulambala basobola okuba nga otwegattako mwenna abatumbudde mano. Ssuna naye soma social media handles zo babiri basobola okugendayo n'osoma ku comments ku bubaka. Yes, ali live. Oli mutuufu omuntu ali live genda ku Facebook yaffe eri OS Ssuna, Twitter eri OS Ssuna, Instagram eri I am OS Ssuna, nebirala byonna YouTube eri OS Ssuna, byonna basically OS Ssuna. Pose Instagram yekyukamu eri I am OS Ssuna, nebisigadde byonna OS Ssuna. Kwe tuli live wano naddala ku Facebook tu streaming live ate era nga n'abaliko bali live. Okay, Ssuna gy'obadde? Yeah man. Baddeyo iraje mbadde munange. First of all banaye kuyuza sebanti wagenda okujja mu mbologoma nga simanyi nali simanyi naye ndoza lawe amanyi gesala twasaba sala mukama nakiriza bambi naye ndi musanyufu nnyo okulanga combination ya mwenga bwe yali wali ate na wano weri ekintu kikulu nnyo era nsaba Katonda akyongere muongezi manyi era mwebale kikwaza mpulira tekiri bulamu tewali kibulamu bwe kitambula kyemmanya abantu tebalina kye bamisinga mwebale. Okay, oyo Ssuna gwe tuli nayo olunaku olwaleero basebode banyabo tugenda soka tukolemu bwe tuti katono nnyo bwe tukomawo Ssuna tutera okubala ennyimba 3 era omugenyi atwegattako tumuwa omukisa n'asobola okuba nga atuwulira ennyimba ze ye 3 zagamba nti zino bwe ntuula ewange mu motoka yange mu nnyumba yange mu kisenge kyange ze nnyimba zange atuwa n'ensonga olwaki ze ziba ennyimba ze. Atusoke tutulemu ale tukomewo tulina Ssuna ladies and gentlemen tukomawo. Okyali ku Mando so the big 89.2 CBS FM and 92 radio abaliko understand agamba atya muganda nge William awo ku Delta TV wole kubanga wekumbidde ku Mando so ndabira bolina baawo waliwo omwami gwe nasanza awo kusundulira amafuta erimu awo neke mu koona awo ng'okkirira eno waliwo sundulira amafuta eriri wano muvanga ku Ndejje University toto si toto ndoza erinnya lyalyo Ndejje University olaba maaso wano eno Gandejje ngomazo giyitako kaki waliwo essundiro ly'amafuta eriri awo balina ekizinda ekinene gye bava ku Mando so Buckley ng'okkirira wali eri ku gundi Buckley. Yes, waliwo abavubuka babiri bangambye babeerako nnyo amwe bali kubanga mutuuliza ne buli muntu yenna yeekuumidde ku Mando so gwe ng'ovuga boda mu kiro olwo bavuga emmotoka bireeta amatooke okuva mu kyalo bireeta ente abakola ku masundiro g'amafuta abasajja abenzi nga omanyi tebeebaka tebafuna tuluka yakyadde kwawe abeera mu gupale gwange ogupule ogunene tukubuze wakati waiki waleseyo tena ki walese simu wajitadde mu kanyonyi ngesimu yajitadde mu kanyonyi limu ya plane mode bajikuba teitamu ali ku Mando so ye yagala agamba Kato ali nawe nkulaba waneno ku Mando so timu abaliko understand mode kwanga mutumbudde right away mutukirize basebo ne banyabo tuswitch ngate tugende wo mugenyi waffe gwe tulino nako lwalero twabagambi tuline OS yero yatusazeeko tugenda kuba tuwayamu mpola naye first things first basebo ne banyabo mutukirize tandika okubanga tuba nyimba zaffe 3 era oluyimba namba 3 Ssuna luyimba
oluyimba namba 3 like nga bwe mumanyize byange ndi musajja ayagala ekyaffe ekyawano naye ennyimba ze bweru zinyumira njo naye nze njagala nnyo okusoosebwaza ekyaffe nina oluyimba fact ono era abeera na mutabani wange bamunaye bagamba osooka kwagala wuwo bamita Zander White era ng'ali mu group yaffe ya White House Music oluyimba luno baluyita Winner era nga oluyimba of course ne bwe sirwogerera nnyo already ekigambo kiba kikulaga bulazi nti kuwangula kwereere era buli amu ali wano n'atuwuliriza buli omu alina kye yali awanguddeko so basically oluyimba lwa love naye ate nga yalutuma Winner olw'ensonga nti ne bw'obanga oba mu bulamu ofunye bufunyi muntu mulungi akwagala mu bulamu bwo obeera Winner nange nina yanjagala eyamfuula Winner awo kasita oyogera siwakana mwogere Suna mwogere shegwe mwogere shegwe Suna mwogere shegwe ngenda mwogera lwaleero kakigwere abaliko teekateeka zonna katuzogerere wano ekyo nakyo kiveewo aya basi yamalirivuga obuyira bungi busungu bungi waliwo akasajja kala akabeera ku TikTok agamba Suna ogeze n'okona ku White House katono nnyo katugenda mu luyimba olwo mulinayo abayimbi bameka mu White House actually guno omwaka akuba covid ono nga bwomanyi fena tuyiseemu twalina enteekateeka nga covid tanaba kujja nga twagala kugulawo record label actually era weeri lwakuba nti kati kuba tutadde era kati muteekateeka era ntwala omukisa guno okuyita abaana bonna abatuwulira wano kubaliko kati saawa zino mujje ku kalenda tubakolere music nze nga Suna sifuddeeyo nnyo kasita obanga gw'olina talent yo ebintu ebyesente tetujja kuyiya kuba olwedde obulamu tubulaba butambula bubi tebinatereera mujje bw'oba olina talent yo jangu ku White House Music studio weeri studio eyo twagiteekawo nga primary reason esookera ddala si ya kujja mu bugagga wabula kulaba nti tusengejja music wa Uganda kuba twakizuula nti mu music wa Uganda chance talent ntono chance nene chance yenyingi nti abaana abasinga abayimba bayitiddewo ku chance kisima so si talent so twagala okuwa n'omukisa talent ekitegeera ntojja kwekanga nti abaana abatali exposed abatalina platform abatalina kumanyikwa bayina talent y'amaanyi nnyo okusinga abakola ki nekirala ne music ennyini nga bwe mumuwulira music akyafuwala waliwo ennyimba z'owulira mutuufu nga kale erikufosinga nga zirimu empewo blood nga bw'okyogedde neeke mwana kale nze ng'omuntu abaddewo mu industry nendabako ku bayimbi abazze bayimba ennyimba ez'enjawulo waliwo ennyimba z'empulira n'empulira bubi naye nga tolina kyakukola gwe mugigi gwe tukola ki gwe tulina naye nga tujja kulwanako naffe maanyi ge tusobola tule nga tuta music ayamba abantu music omuntu gwasobola okimanyi neeke waliyo olimba oyinza okuwulira mu computer nga tosobola tuluzanyanga omusajja ali omwana ali ne bazadde be zezisinga obungi kati zezikuba kati naye zebaagala mwana tu anti naye mu club zina kino oluyimba luzanyira dakika 2 oli ateruggwako katutegeera kati music oyo twagala omu out competing twagala okuba nga tumulwanyisa music awemula music awawaza amatu tugenda kutandikirawo kuba olundaba lutalo lunene ate lugendo lunene ogenda kikola otya nek kasoke tuddeko kewuwo oluyimba namba 3 oluyimba namba 3 olwa Ssuna baluta lwa Zander White kuye muyimbi we ogambye nze kunyimbe 3 zasinga oyagala nyimbe zimukolera Zander White oluyimba namba 3 oluyimba kifona yanne nyimba nyingi nagambye kalonde mu ndowooza ntinitini kole bwe bwati bwakoze unambulira Oli ku Manduso.
Okay, ladies and gentlemen, tuchagenera maaso tuchabale nyimba satu zamge nafe OS Ssuna twatandise ne mwana mulenzi Zanda White okuva mu White House Music. Bali awo kalenda agenda kuba tunyonyola ndoze bisinga kawo. Butya bwe tuyinza okubanga tubatuukako omuyimbi ali yandiyagadde okubanga ogenda okufuka okwongera ku kitone kyo okubanga wezuula kikyo oyinza okubanga okola. Ssuna ajja kwongera otutangazaamu ku nsonga eyo. Tugende ku luyimba namba 2 OS. Oluyimba namba 2 ejja kunkubeera akayimba ka King Saha konna kakuli okumpi nek. Sijja kulonda mukuba King Saha buli kayimba kalina kalungi. Era nga abayimbi abalungi bo bamanyi. So konna koinawo big up muganda wange. Twagalana nnyo mu ngeri yaffe. Era ate era ndowooza officially nze ng'omuntu ndowooza nti kyaliko ekyokujja okwesimbawo ali obwami. Ndaba nga nange muwagira ndi mabegawe. Nawe oli mabega Saha? Ya omanyi Saha oyo abantu abamu bayinza okukwata bamumanyi nnyo nga personally nga bamu bamumanyi ng'omuyimbi. Naye muntu mulungi alina omutima omulungi. Ate kino ekintu kyetaagamu nnyo omutima omulungi. Kyekisinga obukulu okwagaliza. Ekiremye bali ababaddewo kuba wana abaliwo nabo bayimbi. Bali abalala simanyi biki bibalemedde ate n'ekyennaku sibaliranyeeko nnyo naye era entebe bwe beekulemeredde ebiseera ebisinga wabaawo challenges ezimu nga tosobola zirwana ng'ezimu osobola zirwana n'oziyisaako bisa maaso. So bambi omukulembeze omunenya naye nga naawe weeteeka mu ngatto ze nga naye singa mbadde bwenti singa nze mbadde nkwata singa nandi kikoze ntya. So sijja kunenya bakulembeze babaddewo nti oba bibiganye ne challenges mbukulembeze zibeera nnyingi mazima. Sindi wasaba tamu eddako Ssuna. Muyinza gimuwanga abayimbi. Kati obuzibu buliwo akalulu kakalulu ke kasalawo. Buli muntu asobola okulonda naye akalulu kagamba nti obululu obungi bugenze wagundi naye nga teri muntu atali entitled kwesimba ku kintu kyonna kasita abanga yakyewulira. So wabanga akyasaba olukusa manya nga akyasaba ekisanje kirala nga yawulira nti waliwo ebitaasoboka kukola nga ayagala bitereza, she's more than welcome okomawo n'agenda mu race then akalulu netukirekera akalulu okusalawo oba mutuufu agwanidde dde aweebwe. Ogenze n'ogamba nti Saha abasinga kufe batumumanyi nga muyimbi. What is so special about King Saha? Abantu kibatamanyi kuba eno Night Radio bantu bangi abajiwuliriza era abantu bangi abandiyagadde okumanya. Tutera nnyo judginga abantu, we judge a book by its cover, yet ng'empapula eziri mulala tuzitunuulidde. What is so special about Saha? Nga bwe nkugambye nze ebbanga lyemumanyidde ne tukolagande omanyi Saha oyo yafuna platform n'afuuka superstar mu ngeri nti kugamba abantu abasinga omanya omuyimbi wano bwahitinga bo baga nti omwana omuto yazize biki naye nga bambi mwana oyo yaliwo nga atoba nze nali mulaba abayo mu ground yaliyo nga atoba n'ava bulungi nnyo mu humble background ye musically najja n'afuuka naye kye namwagalako era kye nkyamwagalako yasigala ye King Saha oli gwe nali mmanyi wansi nti wasanga omuntu gw'alina okuwa respect agimuwa gwamanyi nti awo omuntu muganda wange oba mukwano oba musinga naye mumanyi nti yali wakabi mu biseera biri oba nkankuwa ekyokulabirako ng'ekyo kwegamba asigala akyapeyinga respect nze ekyo nkimulabamu abalala simanyi wabayisa naye nze ng'omuntu sina bwe mzaga nti kikati omuntu afaanana bw'atyo wa respect buli muntu ojja kwekanga nti abeera mukulembeze ojja kukiraba nti abeera mukulembeze mulungi olw'ensonga nti ajja kuwa amatu omuntu owaggulu n'owansi pulikisenga akubira King Saha campaign era bajjaga muba yantaddemu naye nno bambi kyali wange bambi era n'ebivulu byaffe byonna bitubeerako ajja ne tukola naye. Saha is just a nice person. Kyensobola okugamba nek tuliwo FM oli ku Manduso ogenda kumpa mukulu Maddox kankulage nkubira akayimba kebeta kankulage omanyi kijalo kyokoze King omanyi kijalo wampadde King Saha nompa Zanda White ku namba 3 nompa abayimba balireya ukitegeera ebisende bisinga abantu abasinga beeronda ku nnambe magamba bate munna kanzanya wonze nekirala Ssuna gwe zozola bateroze ku nnambe ati nze basically kikwatagana ku Uganda music era ndoza bwe tubadde tujja enyimba zonna zolonze zaffe za wano
abasingero ulya nanyigamu ayinza okwagala okunyigamu ekintu ekiri extraordinary najja nakunyigiramu kasavu nakunyigiramu awo omuyimbi let's say Beyonce I'm setting an example naye gwe osigadde Ugandan. Why? That is a patriotic era ndowooza ebyange muze mbiraba mpola mpola nwanirira nnyo endongo yaffe mu busobozi bwange bwennina nti bwotitayagala ekyaffe wano teri agenda kitwagalira ate bannaffe bali betugezaako okugoba bo beeyagaliza. Ojja kusanga nga Wizkid ayogera ku Davido, ojja kusanga nga Tiwa Savage ayogera ku Wizkid, ayogera ku Burna Boy, mukitegeera. Beewagira naye kati nze neewuunya oyinza okumalako omwezi oba emyezi 3 ng'omuyimbi azze wano naye nga takonye ku linnya lya muyimbi munne nga tayogedde ku linnya lya muyimbi munne yadde. Okitegeera ekyo tekina gye kitwala okuleka otusula mu katebe. So saagala kutandika radio ya Buganda gisabirako nnyimba zitali zaffe za wano nze nga Ssuna tuli anjagala radio ya Buganda nga njituddemu wakati wano mu mbeera ey'akabi bweti ng'enkubira Ugandan music kyempulira ly'essanyu lyange. Ssuna bw'oyogera bw'oti obanga agamba nti olunaku lulica ne tubeera n'eddoboozi erimu ng'abayimbi luli kyolo olunaku Ssuna mu byonna byonna by'ozooyogera kuba omwezi mulamba nga omutakonye ku muyimbi munne ekyo kintu kinene nnyo era tukisabira nnyo ekyo ky'obuuziza wale nti twetaaga eddoboozi eryawamu naye ebiseera ebisinga kizibu kuba bagamba amamesa amangi tegatera kwesimira bunnya ekireetawo obuzibu eddoboozi eryawamu eryo tulisabira lijje naye ekireeta obuzibu titulinamu kye bayita ego omuzungu akiyita ego mu Luganda tuyinza okwemanya awo yotansobola omwana ajja ku scene naku oluyimba lumu ate nammwe aba media sijaga nti neko waggwe wale abula njogera in general aba media omwana ajja ne mutandika omusuuta which is okay kuba alina osuutibwa kati ne mutandika n'omuweeyinga nti omwana yakubye eno ate wakyali wamukwatako oyo wali wamusinga mu Uganda naye ng'omwana oyo bwemugenda ku show ayimbira abantu oluyimba lumu nene media nemugeraageranya ku bayimbi abaddeyo emyaka 2 ng'omusajja ayimba n'atuuka ku mwaka gwe bayita 26 ng'abantu bagwa bugwiddalu nga tannabana kuyingira mu 28 oyo gundi yagwa ekintu ekyo kinuma nnyo okugamba nti omuyimbi afa omuyimbi tagwa omuyimbi alinga business yes product ezokendera amanya mu promotion olumu gekendeddemu product nekendera amanya nekyogamba nti ennyimba zinayimba ziri nja kuzimbira ebula ennyumba kalina lwavaawo werulira lukyaza okitegeera omuyimbi tagwa omuyimbi asobola okutaataagana naye tekitegeeza nti kati kankuwa ekyokulabirako ekiri very simple nga tugenda kwogera ku muganda wange oyo gwenserekitinze namba emu Maddox yamala emyaka emeka nga tafulumya luyimba n'atukuba ekivu muyimbi kyasobola okukola ekintu Maddox yakola ku Serena mumumbuulireyo sijereze sigize eki situleetawo controversy twogera mazima omusajja ekintu kyeyakola awo show yalimu abazungu gwembulirayo show y'omunnauganda yalimu omuzungu wane yali zireete ku YouTube nga nti abazungu 10 baabo show yonna giriko kuba n'oluyimba olwasembayo naluyimbako olwa Namagembe nekitegeera naye show yalimu n'abazungu nga bawoomerwa nga bannauganda nga balinga abalowooza byayimba babimanyi kati gwembulirayo omuyimbi ayinza okukola ekintu ekyo wano mu Uganda nze kulwanga Ssuna simulabayo nenga tulina abasoma nenga yamala emyaka banga eriwerako nno nga tata gweneko ina oluyimba lwa Maddox olupya tanata batugamba yalina album nagiyiwa oba naye yatya Ssuna oyinza okwonoona no olaba kati kankuwa ekyokulabira kambulire bannauganda omukisa guno mba ngufunye tulina obuzibu nti Ugandan audience abawagizi baffe abatuwagira tebakula naffe wabula bamalaaya abawagizi baffe bamalaaya bagenda ono wabaako nga gwe bagenda kasita omuntu ajja naawuyimba ennyimba ze obaawe muddo wakakanuyimba bo kasaba nga balwagadde gwe yabeerawo okuva mu 2004 oba tokyakola makulu era bw'okola sheyinza n'okukusala mbu gwe tokyaliko era waggwamu naye newerabira nti nze nayimba akayimba tewali mbeera Katonda gye yatonda oluusi ne kakujja mu buliri ne kakuwa amaanyi n'ogenda n'okola n'ogula emmotoka eyo gy'ovuga gy'owuliriramu omuyimbi omupya kati naye ng'amaanyi wagajja kayimba kange tewali mbeera naye n'obeera awo n'ogamba mbu Ssuna yaggwamu ng'oli mu mmotoka eyo gye wagula ng'omaze okuwulira akayimba kange kakuzaamu amaanyi ogenda n'okola mw'osinziira ng'omulaga naye muvuga oyo yaggwamu
oba yabaki munange oba bamuloga manyi bannayuganda baganyiziga bakuloga oba bamuloga naye bambi obayise bamalaya babayimbi siga nti bamalaya buno nti era ne radio stations zijja va kuzina ensajja ezasimba amakanda nega nti kyaggwa ne radio station era zizenga muziraba ne zivaawo so ne music ono bwali nti of course omuntu oyina okuvaawo wale wotuddawo watuddawo kuba maaka oyo DJ Neke watuddawo kuba DJs bayitirivu niyo omuntu oyina okuvaawo munange era ntwale omukisa okugamba ke babeere bakulembeze oyina okuvaawo ko yaman zona kiddemu kutye oyina okuvaawo ate oba bw'otavaawo n'ogaanirawo era wabaawo ekikujjawo time has everything my friend naye lwakuba ebyembi bayinza okujjawo mu bubi ovuddewo otya n'ovaawo n'osaanawo n'otajjukira nakujjukira so kirungi tuve mu katukole ebintu tulekemu akawoomerera abantu ke balisigala bawoomererwamu omuganda atera okugamba nazina obulungi ava mu ddiiro naye waliwo atabuddemu eddiiro eryo nediriviikamu bene yakwata omulembe guno n'agutukwasa omanyi tubamulire 400 akati mulimu abalemera akati kati boga balebeddaababiri bweta neke nsonyiwa ono mumanyi oli mugisugwe genda mu maaso neke wama weddira ki neddira ndiga oli muganda wa lutalo muzukulu wa Roma sigenda bikubuuza kubanga ngenda kumala budde bwange so namanyi ngenda commutinga no okay ladies and gentlemen tugende kulimba nambe mu Maddox Sematimba on this one katukoma yeah man Maddox Sematimba Kusaba sebo onyimire oluyimba kubanga kwe boyimba nebinuma ngebyolugero dobozi lyo mbyagala ndungi enyimba zo ngedagala erimponye naku ebira Ssuna endongo nempuliranga muli essanyu linzijjudde nensituka nze nga nyenye ngamba ngalibe njole ebigambo byo byamagezi nnyo ebimu ku ebyo ebiwonya emyoyo egyalwala oli muntu w'abantu nakyembudde nkusaba onyimbira oluyimba onyimbira oluyimba onyimbira oluyimba nsanyuke onyimbira oluyimba On the ones and twos, threes and fours, DJ Neck. Kusaba sebo onyimbire oluyimba kubanga kwe boyimba nebinuma ngebyolugero dobozi lyo mbyagala ndungi enyimba zo ngedagala erimponye naku nyimbira oluyimba atolusi ogenda nosuna endongo nempu
mpuliranga muli essanyu linzijjudde nensituka nze nga nyenye gamba galiwe njole ebigambo byo byamagezi nnyo ebimu ku ebyo ebiwonya emyoyo egyalwala oli muntu w'abantu ekyembudde musaba onyimbira oluyimba oluyimba nyimbira oluyimba nsanyuke onyimbira ambagali benjole ebigambo byo Olira omuyimbi amagezi nnyo oli abadde wale ebimu kwebyo ebiwonya emyoyo Ssuna mujjukize yakantu kamu lumu twali ku BBS telefine awo wansi nekwefulukuta nali nekwefulukuta kati yali kyakala mu ddiro lyo nga bakuba mundo zali bakutestinga sound check bakuwa microphone ng'oli ku simu yo bwoti olina byonyiga bwoti olina byonyiga kakati testing eno bagamba muteekeeyo ng'oli ku simu yo bwoti kati abakuba ebivuga ne bakuba nga gulina ku simu yo bwoti n'oteekako microphone n'ogikuba mbire eri waggulu kati bali abaali bakuba ebivuga ne bagamba kasajja kaddala ssebo twalina kwefulukuta n'agamba nigwe Basudde ali kusimya ali mu bibi ninga agikuba najije eri waggulu banazonika eri waggulu nama najiza wasi najiza yona ko bamba nyavana kama munayi gatuwo mukiseke no babuuza kati mwagala kyekirala naso ulijeke wedde omuntu wakubuuza ekibuuzo kino ngenda kikubuuza kuba nina right ekikubuuza eggwanga oliwadde ekimala tosobola kuwa ggwanga kimala kubanga abalowooza nti baliwadde ekimala tebaliwanga kuwadde akaala olw'ensonga nti God created this emptiness mu ffe nga ffe abantu tinibwogiyiwamu kitejjula you understand man cannot cease to want nti kankize mu music tosobola kukkusa bawagizi bo era mukama atuuka okujjulula nga bakyakwetaaga naddala abo bakwagala era that's why omuntu bw'ava ku nsi abantu bakaaba oza lwaki nti agenze nga bakyamwagala naye waliwo seba abantu abagenda okugenda abantu balemekka abanze nkubuulira tubalabyeko gwerinda ojja kukitegeera ekiswa ekitava ku sengejjeno bagambe abantu waliwo omusajja agana egundi oyo n'amalaafa nja kutunda ennyumba yange serezo nanzije ninga katonda omusajja nga munyiivu ono ladies and gentlemen ochali kuchina mwenda katonyeze bire no United Radio abaliko understand mugana nge terminal UG ku Fufa FM ngutumiddeko nnyo kato switching kulaba Brian Promoter afande Kasolya kato ali Masaka ku Star Times wabale kubanga owuliriza Kasolo Robert ekireka nawe nkulaba DJ Scaffold big up on yourself waliwo omwami bamuyita Regan naye kwali waliwo omwami bamuyita waneno ndugwa Robert nawe nkulaba Bikalo Vincent wabula kubanga owuliriza emando so Haji Bagado gamba otya tukyalina Ssuna nange mpayo omukisa ntumira mukyala wange ne White House music yonna netumira n'abantu b'ennansana Ganda gye tugenda okubeera ne Natolo wali ku meeting point bonna wala obuliranyewo tugenda buku kumabona ku Eid Day tubuyiwe mu meeting point
wale jango ko genda kujja okujjako sebo amaniki nga wale atugerinnya ekigambo MC sema awo comedic point manyiwo era nakulabe bakutimbye we bati jangu tukole niki muleta akupe muziki abantu abakupe muziki oyo mukazi omulaba oyo natoro tazanya akukuba music Ssuna mwina natoro meeting point ngenda kubeera chegalo baitawo kamukamu mutwalo kwebiri awo Uganda ne Nansa meeting point Nansa now mujje ku edit sibuluke gunya ngambye even namutebi wa 88 olwosenga wafiridwa bawe bali mulumbe ne bange bali ku night radio batuuliriza babese bami kitalo nnyo ndira je bakolerera kirugendo kwa kubando tusonyiwe nende tugenda babesa mu bulungi mu bubi mutulina mmwe Ssuna bonus track mbadde nsaba munkubire munaye bagamba gitata juomya wale munange munkubire akayimba kange kebayita boogera akayimba ako nakafulumya okugoberera embere yaliwo nga n'olutalo lw'ennwana olw'okuba nti neekwakulako abantu abanjogerera bye batayinaako mutwe n'amagulu we nafulumayo omuyimbi oyina kuwandika luyimba that's the way you can fight the only way you can fight back or the only way you can express your feelings kati tokuba era abayimbi abakubanga abantu bali baza musango tokuba muntu omuntu wabakozeseza anti kati laba omuntu wabakozeseza mumwa okuvuluka nawe kozesa obwongo bwo wandike ozeeyo okitegeera simple kino kibadde following YouTube channel yeno mpya eriwa iniriko nina YouTube channels bili ne smile walwe eriemu ono yabimanyo Ssuna yafuna abasajja abahandolinga ono yabikola ono kati teruddeewo nnyo teruddeewo naye ndaba enkula gyekulamu ekula bulungi Mr. Timono badde ngifollowing up for the last 2 months ekyo bali tokimanyi badde ngifollowing up for the last 2 months yes sir ndaba engeri gyekula mayinza kubeera nyo ebintu bya online ebyo mbadde njiraba egyekula teruddeewo nnyo kyobola nkikubuuzizza nti what happened wakyusamuko natuusaamu ngaba omanyi by the ebintu ebyo biraba ebisinga abayimbi abasinga tebadde put your things straight nakyagala nakulabanga ebintu nagira nebifollowing online bani bo distributing and publishing bonamba manyi neke ntwala omukisa guno okunnyonnyola abantu anti si buli kyolaba kibumbujja nti muliro gusobola okufumba emmere nejja abantu njagala mbategeeze nti ku social media kuliko obukodyo obungi nnyo abantu bwe bakola n'atiisatiisa abantu ze nina likes bwezitiisi manyi ze nina bino nina blue tick naye nze media platforms zange nga bw'oziraba bwentyo bwenzitwala nze ebintu byange byampola era nga bwengera ku makya nenfulumya akayimba nkagenda saagala nnyo bintu byaggulirira ebyo mbusimanyi ngulirire blue tick era abantu ababeerako beebo bange mbalaba abo bali era obalaba wano era obalaba wali beeba abange benja era mbatumidde nnyo baagala nnyo mbadde njigoberera for the last 2 months yeah man nga nzija njirabe ekula the way it's growing kiraga nti it's real it's not sponsored obantu boyina byotademu no mbadde njaga mayimbi jangoberera abayimbi bangi benjangoberera because this is my business ndi mu business ya ndongo je nfunamu akasente je manyi otoko kukunganya information yeah man Ssuna woyogera bwotyo oyina bwoyogeddemu awo omanyize buli kyoyogera nga nfuna mutenzi jamu kukootinga ati conversation wenyumira n'okunyonnyoka omuntu n'omutegeera bulungi nnyo I don't know am I mistaken olaganga there's a point you feel like abantu tebaku appreciate nze kimala you feel like you want to give up mu statement ezimu zojja okwonakoonako olaganga omuntu feeling disappointed mu bafans oba mu bantu abamu am I right or wrong oli wakati mweyo embeera oli wakati naye kankubulire mu nsi muno tetusobola kusanyusa abantu 100 ku 100 nga bwomanyi ate omuntu atakwagala batakwagala naye ebiseera ebisinga buli kintu kyonna osobola okugwamu amaanyi naye at the end of the day olina okwebuulirira n'ogamba naye this is what I was born to do kankikole let me do my best and leave God the rest kambirekere katonda kakati waliwo natuuka nempulira nga
njagala kupondoka nengamba awo nkyusizaamu kunzikiriza nzize eno nzize eri kanzemu kakatona amabegaawo nintangatangamu 5 yards down nengendera ddala down nenzikiriza nti ngudde kankitwala ekyo nga bannayuganda baagala ennyo kiwulira nti omuyimbi yagudde naye bwe nali ndi eyo wansi ekyanyamba nti sayonooneka ng'abayimbi abamu oyinza omusanga nga ebintu bisabuseemu n'akozesa ebiragaagala n'akola ki Katonda yanyamba saasobola kukozesa bintu ebyo kyasigala nga kimpa entegeera nga kyalinamu ka sense of humor neŋŋamba akanwana endabe oba nsobola okudda ku top okitegeera nenwana nenkomawo nga bwe nali nsobodde so ekyo kiraga kiri kyombuuziza nti yes kituufu buli muntu yenna mu lugendo kebubere bufumbo for instance omukyalo oba omwami asinza okutukisa n'agamba naye ngana basimalaako na muntu ono okitegeera ne muli ne weebulira n'ogamba naye Katonda wawaye yamumpa well there is nothing that happens without God's consent Katonda yasalawo n'okkiriza mulimu omukiza oga nti kino ekintu Katonda yakimpa ate akyampa olunaku olulala okitegeera sobola okukyusa buli lunaku olukya wendi nzisa waliwo abavuddewo eggulu nenze wendi kansigale nga nkikola ye Katonda yamanyi God always knows best yamanyi lwaki yakimpa nze kankole ebisigadde mbimulekere olaba wali nze sisobola kufuusinga abantu kunfuula Michael Jackson omugenzi okitegeera bo bwe balina okusalawo ne bagamba Ssuna afuke kino Ssuna afuke kiri yes so mubufunze ebintu byonna naddala ebintu bya talent obirekera abantu be bakusalirawo tosobola kubasalirawo maanyi g'abantu era wali wano bafaanizi bonna balina bakugoberera neeke bafaanizi bonna bamugoberera gwolina gwali ofuusi noga nti kola bwoti era bajja buzi ne bafollowinga mpola ne bakwagala okusinzira tugenda sooka twetololemu small time tuyingire akayimba kano tukirina kulumu bwe tukomawo Ssuna mbeera eno luno oluyimba mbeera boogera sorry lugenda kutuleeta ku conversation yaffe egenda okuzimba ku kiki ekyuddako enkolagana y'abayimbi ne bannamawulire alright katukomewo Yes man. Kayimba kano ina nno bye wali okondako Ssuna. Tubikonako mubikonangako ssebo. Olidde mwawo. Baga tuli mbulunaamu atulira entertainment limited. Agamba tya meeyo mulondo w'ekyengera Sam Mathias Olukaga. N'ekintu kimu kye njagala kugula. Ali naye kannaku zino nkirina. Amazima ga Katonda. Mbuguni munkyegu yamu mukwano. Twavuga baseguya love me if you love me obo njagala oba tonjagala bo njagala wacha maneno yale olaba ne Yesu alina kikugambye abantu ba pretending pretense don't pretend bwe mbo njagala ngamba watu njagala ndagandi tonjagala n'abakyala abalya sente zaffe abulati bengamba bamkwalo abakyala sente Sofite bi alina akantu ke yakoze ke nayagadde nnyo Ssuna tonyengera nnyo Ssuna sigala kuyingira nnyo jasimbadde mbuzaako sigaba sente Ssuna Amazona kubule musajja mulungi ekigabya sente kyokola njagala I hate pretense twakyogedde ku by the way ne wadde tutadde kumpewo ekya palaso yade palaso kuyisonga ngogamba bya palaso yade yesterday today dero off radio yade off radio nimuganti me hate pretense tipo Ssuna je wanondage nkulimu nnyo ndi munyo ndaga lwakyo nimbalimba kulaga true colors zaffe tutyo tuchawa lwakyo nimbalimba ndagacho Ssuna era woyimba ebintu binene wabiraga oli musajja Ssuna wabiraga naye ate binawe bikutana wanyambadde empale niwe oli wolukadde Ssuna singa omanya abayimbi abakulya emabega naye nga batya okujja mu maaso okugamba nti what Ssuna is saying Ssuna namwagalako era ekintu kira Ssuna teyeeguya mukwano akuba yakolamu neke tetujja sigenda kwesigulira ku Ssuna wale buli wona ddaawo omuntu omubibitire ensi tejjaterera ajja kunyiga wansi tojja tereera ensi omuntu mwatulire mukolwa omugambe naye olaba Kasuku naye olumu mwagalako ekyo Ssuna yakolamu Kasuku se balina abasajja babamunyiga era ojja kudda kwoyo wale omuntu akuwa ebitwalo gye abebiri tebamanyira tugamba abiri
Naje nakugamba nobuuza kiki ennyo story batonjerega bwotyo. Ladies and gentlemen, ochali ku the big 89.2 CBS FM and Night Radio abaliko understand DJ Nek ne MC wale tuchagenda na maso sio na wao na mawulire kwe bali ndoza babu walina lunaku lubatabako buli omwali ndiridde waneno kyogenda kwogera ku nkolagana y'abannamawulire n'abayimbi naye katusoke twogere ku luyimba luno katono nnyo boogera Ssuna nakubuuza ekibuuzo kyange era newaganyo kiddawaze anti oyina by'otatuwadde Ssuna nze nga wali bwentula wansi tonanfiiringa bulungi Ssuna you're a good producer. Yeah, man. Oluyimba gwe yalukola not so yenze nalwekolera kati Ssuna oŋŋamba otya nti tuli wano tulubonabona ne ba audio producer abatulumya emitwe bakyatuwa ennyimba ezivumbeera nga gy'oli okolera abayimbi bano toli muntu nnyo w'abayimbi waggwamuko ku maanyi ng'olina abayimbi bewakolerako of course nakolerako ku bayimbi nsobola okwewaanamu katono nti ndeeseko ku bayimbi mu music industry muno babimanyi lwakuba nti waliwo ebiseera ebisinga bituyita nti gone cases tujja kwagala nnyo bbiri tujja kufuna obudde ku YouTube nkimanyi olina YouTube channel oba neeke tugendemuko okuva gye nazaalibwa abantu b'ennyambye n'abanyambye tujja kubanga tukitamu naye kati mubufunze wano kyenkwagalako ekyo abanyambye n'abanyambye kyekimu ogolowooza nti oyitawo otya nga tewali akuyambye era kino nga sinaba nagenda ku kibuuzo ekyo naye abatuyamba muleme gisussa olwakuba basussaamu kale n'olangira n'ogira naye nga waliyo abantu Katonda be yatondanga asobola okuyamba ng'ali mu kateni nze mulina Ssuna Katonda tagenda kusindikira bamalayika kuva mu ggulu wala Katonda ajja kusindikira omuntu nga wale ajja kusindikira omuntu nga nze wali olina kuba malayika wange malayika tennangira Ssuna ani oyo naye wali nga tafaanana malayika naye ayinza omuyisa muye faanana bwete era keba ttaafu ayinza kuba Jibuliiro wale alina ekibuuzo alina ebintu byayagala njogere naye bimusobedde kale kambyogere ekyo nakyo kiveewo wale obuzibu obuliwo mu bufunze Uganda tulina ekirwadde kimu appreciation abantu tebasiima sigenda kujjamu wale sigenda kujjamu Nek olina omuntu gwewali tosiimye yagalagaana ng'era omuntu oyo gye kiri kimuluma malisi okitegeera tulina malisi tulina an appreciation of a highest degree twerabira kino kintu ky'abannayuganda kyaffe kyatandikirawo tugenda tandikirawo nnyo Ssuna 89.2 FM. Baby otuse bakuwayo ku kyokunywa baby nkoye emyenge gyongulira gimpunyisa akamwa gineta hangover kyusembeera ambiyas warrage mwenge mulungi teguwunyisa kamwa tegulumya mutwe mu Kampala tusange Najjana Kombe poloti 557 oba ng'oli Masaka tusange opposite Ambiyas Club. Ambiyas warrage tetundi ku baana abali wansi w'emyaka 18 tonywa novuga tukubireko ku 0772 Ambiyas tells the greatness. Oguliko Manduso. Yes man, ochali ku Manduso. Tulina Ssuna waneno. Tulina Mulangira Mulamba. Tulina lunaku olwaleero. Tutunulira ensonga ez'enjawulo ezigenda maaso music industry. Nenkolagana naye abayimbi ne bannamawulire kikulu nnyo ekyo. Munzikirize embonge ku musajja wange Mwami Rogers Dungwe California awo. Bayitayo California bayitayo Kali Manduso ogamba otya Mwami Rogers Dungu salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh musaza dediro ayina okusala akkiriza gana Ssuna abantu tebasiima oli abayimba nako nti basiima omaze kuweta siima ogenzi balyoka bakola byonna ne babimalayo sajja babaziika mu coffin nga zizimba arcade gozanya n'okuzanya naye nga ate mu bulamu baali tebasobola muwasere zikola arcade so mu bufunze kitegeze baba muwonye rest in peace ke kagamba katuufu so wale Uganda ngabwe nkunyonyodde fenna banagaye ekyo kirwadde kitulya era mu butuufu bye bimu ku biremeseza ensi yaffe mabega in particular katugende tufunze mpaka mu music industry ekitulemeseza nti omuyimbi Wedosobola kungamba nti omuyimbi owandiika oluyimba lwo n'ogenda n'omala odduwandiika n'ogenda ku show n'otandika oduyimba abantu ne bakuba enduulu
wale aba yalwogeddeko DJ Nek yalukubye biki naye ojja kwekanga kumufa abayimbi abamu DJ Nek wala ayinza okukubira esimu noweraga nenga emisana yakubya akayimbako nakwogerako ebirungi nakola ki tulina okukimanya muli nti wadde wale oba oluyimba wange yalukubye bate yalukubye akola ku radio eyitako ennyimba zange abantu zimanya gwe muli olina okukyeteekamu n'omanya nti omuntu oyo wa mugaso gyendi n'ofuna engeri w'omukola ki muomu appreciatingire omwekyo n'omanya nti one time era alabika azannya oluyimba lwange okitegeera kati appreciation kiko ekyo tetugirina ekyokubiri tumanyi okwesimuza ebisooto oba ekyo kitegeera tumanyi okuluma kibakiyita to bite the fingers that feed you n'oluma engalo ezikola ki ezikulisa tumanyi okutema ettabi kwe tutudde okitegeera bannayuganda ebibina tubirina amadaala ng'ogalinnya nomaana ogakasuka nga weerabidde nti ate wali okukka so nkugambe nga nange neetaddemu sejjeemu bwe tutyo bwe tuyimiridde era kikiremeseza ensi yaffe emabega so mu music industry particularly abayimbi tulina okutandika okugulumiza to give credit where is due navaayo lumu nkuwa ekyokulabirako bw'okimanyi nti ebintu by'eggulu byayitira nnyo byakyaka nnyo era ne bifuuka nnyo relevant nga mmaze okukola oluyimba lwe bayita muzeeyitute okitegeera bulungi gwe yasooka era abayimbi abamu besigenda kumenya wano kuba saagala kuswaza abantu ne bakukuta ne bayita emabega ne bagenda so nawatandisa okutya kati muyimbi munnange muteekewo Ssuuna olaba ndi musajja mukulu ssebo wale sikyagala controversy oyagala kundoza neko omusajja omuwulya bya otamanyi nono zaffe nono tozimanyi sajja akusindikira gundi owuli emboko zikukuba naye saawa zino bofulumawo gagwenge molo kate kubasebe akabira newo kateka ku kisegege emboko zikuyita mulagayi ngate owulya bagamba gyokwatayo sigibala naye ng'ogamba eddoboozi azanye bayira omusajja bwabwe mundeke kati olaba tulina okugivinga credit where is due nti munno waabakwe omuntu tosobola kutuuka waggulu ng'oli wekka okitegeera kati bayimbi ba Uganda mbadde nkyakuwa ekyokulabika ekyeggulu nti olwo oluyimba lwolaba Katonda nsaasire siri mu kwesoma njogera mazima era omuntu yenna asobola okunjulira nti almost abayimbi tewali oba 50 oba 4 naye abasinga to be honest abamu na contributing ne ku transport yabaletanga no bazaayo ekitengolya jinaga nti anzize kukola nendi bwenti nokwata nokola ki n'omuwane tukola oluyimba nenkwata sente nenkola video y'oluyimba nga tekuli contribution ya coin ya muyimbi yonna naye waliwo akakundi k'abayimbi akeegatta ne kagende w'omukulu omu nekamugala ffe twakoze ne babawa sente ze babawa tewali naye ankubira ku simu nti oba kino kitegera okwerabira okw'ekika ekyo n'obutamanya nti lino ejjinja gye nayimirirako okufuuka kino ffenna bannayuganda ekyo kyayogerako Nek kyekitulemeseza emabega era kitta emikisa gyaffe kamala nange mbikoze wale naawe oyinza okuba obikoze simanyi n'omuntu yenna abikoze twerabidde nnyo abantu abatuyamba so abayimbi kyetulina otereezaamu kiri kiruwa nti tusooke tutegeere nti industry yaffe ekyali virginize enkozesa nnyo ekigambo ekyo nti ekyali kugamba ekyali tenaba ng'omwana atanneetuuka bweguba mugati twakalyako buno obutoosi bwemabbali buno busooka okitegeera kati siraba lwaki twekolako ennugu siraba lwaki twekulekugamba obusolosolo tugambuyite busolosolo bukomedi olwokuba nti nekirala n'omulala omuze ogumeruseewo mu industry naye ne fraternity ya media yonna kino kati nkitwala ng'ogasa okuyimba ne media fraternity byonna lumu omuze ogumeruseewo era mbadde nsaba mwe abalina omukisa okubeera nga mu communicatinga eri mass abantu abangi mubeere nga mukikoonako the hunt for likes efuuse ekizibu okwagala likes ntalo okugenda abantu kitalya nebigenderako byebyo ku huntinga likes nti nekagamba ne kacano kange kano kaganye kampala mpewala ono nkolebwe nti nfune likes naye munaye abayimbi abantu abamu tebamanyi nti amateeka gyegali naye kyetwebaza Katonda titwazibuka nti kati amateeka gakola ki olina ekintu kyakiwakola okibuusiza amaaso okimanyi nti bwe yatandika gundi online shows yes
Nabayimbi bonna ne abantu basinga bagenda ne bakola nina ekintu ekinuma neke we bali kuleta kintu ekyo ne company zonna zitandika okukola sponsoring companies olumu zitandika sponsoring abayimbi yes. ne initiative eno ne government nejja nekitwala initiative eno Ssuna ayinza okuba teyagenda na kushoneemu tewali government yampa tewali company yonna yampa show nga bagaba ku kasende omanyi we baali initiative yagitandikawo neke nsonyiwa okusala ekirimi we baali banjogerako omanyi nga bwe bandigambye nti katusiime pioneer weeki sinze of course mu nsi sinze nakitandika naye mu Uganda mu kaseera ke twalimu idea twatula n'akakiiko kaffe nga ne bwe tukola ekintu bwe kiti Easter eno covid etusazeeko netugira bweti neki abantu abandi ne bakikola ki ne bapikinga naye mu bufunze ekintu ekyannuma kwe kukwata show y'omu ku bayimbi ab'amaanyi eyatuntumuka ennyo eyasinga kuba yiwali eyasinga ne bagigeraageranya ne baga nti ate kakati Ssuna ye ebyo byali byagaana ate byaguni ne bitamu naye njagala nkubuulire nenga kati kyetwerabira nti okimanyi nti saawa zino osula mu kalina nga yiyo wagizimba nenga bakukuliza mu kasiisira kituufu kyogamba kasiisira kaba tekalina makulu so omuntu eyatandika ekintu pioneer w'ekintu aba alina okuweebwa credit nekitegeera era abamu bagamba nti kati anoonya gundi amwogereko ne Ssuna gwe tolowooza nti abantu bakimanyi kuba olaba neneka akireese nti abantu balaba Ssuna buli kyokola abantu nze nyinza okuba nga nkimanyi nakuba ndi mu ndongo naye omuntu ali wabweru nga takimanyi nanga abantu baffe bano bemuweereza okimanyi nti neke ekintu kyogamba omuntu mwe babakkiririzaamu nnyo nga naffe mulaba abayimbi batukiririzaamu nammwe abali ku mpewo babakkiriza oba olaba nti omuntu ku media akuvuma n'agamba abantu nti gundi mulogo manyine essabo lye gye liri abantu ne bakkiriza babakkiririzaamu nnyo ebintu bye mwogera kyovola nti omuntu wa media wandibadde weegendereza nnyo biki byowa abantu content so nga neke bagambye nti abantu kimuba wachi bagenda bo bali okulya ngali wasitakimanyi ko kimanyi osobola okuwana omuntu atalina luyimba abantu ne bamuyingira show ne bamuyingira show so omuze gw'obutasiima gwe gututawanya nnyo bambi be ba manager abawukanye n'abayimbi ebyo byonna biva mu buki obutasiima ba DJs n'olya nga bayomba n'abayimbi ekirala ekitulemeseza nga tumaliriza level kumanya nti nkoma wano nkulayirira DJ Neke mukwano gwange wali oli mukwano gwange muli mu media muli ba DJ muli biki byonna nekino ngenda kyogera nga sikyogera kujerega sikyogera kuvuluga njogera reality omanya amazima gakaawa abantu bagala amazima nkulayirira DJ amazima gakayira wenyini wabasagazo tukayirira atusoke tuve mulango gakawe bulungi ngamukoze sente gali kaye gatugenda mulango soko tuwe Ssuna oyinaza wakubye zilibbe empamvu zimalayo ziri waliwo omwami unange bogera tebalina na evidence basigala bogera tebalinawo yadde kyebalinawo naye bogera nguli akadokamu bakurankinga nadde ranking abayimbi abasinga asobola okuba mu distance from a microphone n'akanyuga n'omuwulira you one of them neyanza sebo neyanzeke naye okimanyi okumanya akazindalo kazibu nnyo olumanyi nti osobola okukwata omuzindalo guno n'ogw'omuntu n'alema okwogera ekigambo speaker n'ekifulumya omuzindalo guno oli n'ayogera ng'awogera n'adistortinga oba bukiiko nolandi gundi n'akavaako nga badde ayogera ne bakawa omuntu oba ku mbaga n'ayogera ekigambo tokiwulira naye omwami aŋŋambye waneeno nti wale neke kyakonyeko kiri nti gwe oli ranked ne Moses Radio kubanga mwina amaloboozi ago amawanvu ye agamba ne radio oyinza okuba wali omusingako bamuyita William kutumidde nnyo omusinga distance nti Ssuna bw'ayimirira distance radio ekintu kyali agala okukyalenjinga nendoza agenda okufa abamuli okumpi banjulira nti ng'atandise okipracticinga nosobola oteeka microphone a distance n'okanyuga waliwo akantu nzikiriza okasampling emu kiba kisoboka bwe nali ntandika oluyimba malayika kyekintu kyoyogerako oluyimba nali ntandika oluyimba nga malayika kyekintu kyenyini kyetuli mukwogera abantu bakitegeera omanyi abantu bafunza okuga ekintu kati ate wali abanyumya bijanja lwa binyeebwa waliwo oluyimba olwo malayika ekintu ekyo kyemwogerako kyenyini kyetugezaako okwogerako nga lutandika wano nga lutandika
buli malayika ebiseera ebisinga omanyi bwe tugoberera endongo naye muntu tugigoberera mu mpola abamu batuyita bafala kolabo osinzira ku kyokugaba kolabo kawulira ako kano wano ate neziramu nenyambuka awo kati ate neziramu era ogenda kulya nga tozikiza babwebyo babaloza newana akakuba sebo soka kawulire kano kati mbaloza nzoke yamenya ku BBS oli ku BBS ne kwefuna kutoyo ngali ku simu yakola bibye nga sampulinga ebido nagenda agikuba mugane naziwanika waggulu kama naye kasajja kano sati nga gogamba musima muyimbi yuli akasajja kastampulira message imba live katolya nzoka yakajyo kidomola kyamazza kiwakuba yakajyo kidulita y'amazzi ngamba ku voko zaffe tutambula nazo ku kwano mu wallet kastanda ba messages abayimbi nga bano ngambanya ulira Zindalo ja CBS eno shabandi yagaddo jidda mojiraba bakola batya bagende ku www.cbsfm.ug osobola downloading application ya CBS FM application ejja kuyamba okuddayo reverse olabe onyumirwe ate ndoga bino bikulu nnyo osobola ogenda ku boina kibala apo ogenda ku Apple Store downloading application no installing sharing link ate gwalina agundi Android era gena ku Google Play Store downloading application yo tezito wakinini gitwa embezinga 3 installing umalode yo sharing link wojije wali wenyini nyini wali obutonyeze busatu wagulu ku mukono gwo gwadyo o sharing ate dosobola ku YouTube channel yange eri DEEJAY olikawa kabanga otekemu NEC DJ Nek mu Bulamba ujja kubobi funa byonna ebisigadde okay ochali ku Manu so the big 89.2 CBS FM mukalieri eno Night Radio MC wale ne DJ Nek ndeka leka beba general bisigadde liba general sija big ena mu ebyo sagwaga mukyala wanga no mugulira atenga atuse manyira okay banange muri banji nnyo ne message zisinga ndoza abayimbi banji abaliko Ssuna mbatumidde nnyo bambi mwe n'abayimbi bannanga abaliko banji sija manya wamu ne ba managers abenjawulo Ssuna nga tufunza ku mboozi yaffe Ssuna enkolagana yo ne bannamule kateri etya oluvannyuma lw'okuvaayo kyayogera wali eki tuwoninga akatalekeka twatulira anti wenatuize ngama sorry wenagambidde nti level wenayogedde ekigambo level nabadde ntegeeza bwe nti tukwate abantu basatu tukwate munnamawulire nga wakabi fe mu mitwe gyaffe abali wano tugenda kitegeera bwe nkona nti munnamawulire wakabi mujja kuba mind erinnya gundi wakabi tetugenda mwogera tukwate n'omuyimbi wakabi naye tumutegedde tukwate ne DJ wakabi mu Uganda wano naye tumutegedde kakati abantu abo tubatwale we wali olukale wantu wali olukale obulungi nambole tugamba abantu oba nedda tukole bwe tuti omuntu muwe lubiri omulala tumuwe nambole omulala tumuwe lugogo baba abantu basatu omuyimbi nja muwa nambole of course kakati tulabe abantu bagenda kugenda wani okusinga point kije nkulaga nti wano mu Uganda munnamawulire kikwetaagisa nondoza n'okujjamu ku ngoye nekiba kisoboka okutuuka okukola erinnya omuyimbi lyalina ekyo kyenkugambye nti ye level tulina okwewa respect according to level tosobola gwe kudda ku linnya lya muno ly'otaateekako tafaali kuba ffe bwe twabeererawo neeke gukyali mwana muto wali mbala mukyali bana bato kunze nena ngenderedde banagira n'owasa bagamba siwasa era singa mbadde nkulira anyegwe badojja kitegeera ogambye otya okimanyi nti omulenzi myaka 14-15 agira asobola okukwasaganya ensonga kati bagambye natera kunyenyanga keddo onayagala kukitoka kunyenyanga keddo naye bavumidde ekivume ekyo baagadde naye weeveemu
naye omuntu otuuka okunyenya ssebo kati kyengezaako kulaga mu bufunze nti level nti nze wenayimbira akayimba kange kasooka mu 2004 simanyi wale oba wali oli mu primary ki neko waya mu primary ki simanyi tewaliwo wolokoso tewaliwo olugambo ngabe bagamba nti ffe bwe twogera ku mimbi tuba tumusitula bwe tugamba omumimbi nti mulogo tuba tumuwa erinnya lye tuba tulisitula nga bwali omulogo nti ekyo kisitula erinnya ly'omuntu ekyo nkiwakanya nabagenze ku bulogo nibaga nti gundi mulogo mbwolo bakwogerako osituke kyogamba tosobola kunjogerako nti nina emmotoka benzi ekyo kyekinsitula obulogo bwe bunsitula kaakati tewaliwo olokoso twasobola okukola music ne tukola ebintu bye twasobola okukola kati bw'oba tewacontributinga ku ttafaali lyange eryo kati alina ocontributinga mu kusikayo amatafaali ku nnyumba yange engwe gwe ssebo mba nja kutoba naawe that's why nze seeguya olw'ensonga mmanyi bulungi nti omuntu gwentomera teyazimba ku luyimba lwange Joano olwasooka kati gwe mba nina okutomera naye bano abayimbi kyova olaba abayimbi abazimbiddwa media naye bamuvuma ne bamuyiira byonna awo embadde nzija katono nsonyiwo tasobola kwogera kigambo nti mu media mwenyinyini Ssuna ekintu kyokonyeko kikulu tulina abayimbi nga be beeyitira media olina amugamba nkolako story embi oba mpandikako booti ne booti nze mpitewo kituufu olowooza si kye kituviiriddemu ebintu nga bino ne levo eri ebaddewo okuba nti kati omuntu asuka ku levo n'akisussa kino kyekyamazima kyengenda okugamba waliwo abayimbi abaakera ku maca ne batuula ewantu we tutamanya ne badesigninga politics omuteeka mu music emyaka mingi ko emabega nvuma nkuvume tuyitewo ne bayita ne bannamawulire ne babatuuza kino mu kitwalo okuva ku nze sigenda ku mentioning amanya to avoid controversy naye abayimbi baatuula naga twewala ne twekole bino twekole biri industry ekintu kye bakola kyali kirungi back then kyasobola okudrawinga attention jija ku music w'abakongo ne kijiteeka ku music wa Uganda naye bw'osusa ekintu kati ate ne batuuka ne bakiteeka n'embaana abatongo omwana omuto bw'ajja ate naye baagala bamulwanyise okitegera so ekintu bwe kisukka obungi kyonoona kyali kirina okubaka komera nabaako omukuwaba abayimbi abanene muyatuula naga nti ekintu ekyo twakola ebintu ebyo naye mutuufu twatuuka ekiseera nga tulaba tebikyetaagisa kati bibalya okitegera bakuba ecupa zo oba ne bakuba empizo n'okitegeramu omusera abaana basiiba mu jimu so tulina gwe manyiira omuntu golaba nti olina kyewamukolera nga kiri wathi kyomumanyiira naye nze tomumanyiira nga tolina kyewankolera tolina kyogatta ku bulamu kati gwenza okuŋŋa nti okugenda okunjogerako nti ndi mulogo ndeka tonjogerako kuba nja kukusiba nja kukutwala ekitalya yagalaga nja kukusiba obusobozi obukusiba mbulina Ssuna ng'oli mumalirivu nnyo ati nkubuulidde nze sigenda kulwana abayimbi abamu bakwatanga ebyuma by'abadiji ne babyonoona abayimbi abamu bakubanga abadiji ne ba MC nze sigenda kukuba walogwe bafuka mu olina akasajja genda kutwala kitalya mbukanusu 13 kale 13 amanyi Ssuna amanyi kiki amanyi ngajja mu mateeka wegali bakawe ku myezi amanyi ngajja mu mateeka wegali kokolotya Ssuna obumalirivu bwe yalina Ssuna komerayo option yokayoka eriwo ebiseera ebisinga omanyi wale tugenda kuleka nnyo tusonyiwe olwokuba tuli baganda wano kati naye tukwagala nnyo tofaayo kaakati bagamba ndeke nti mpulukutu za misota zigenda na miggo akasajja kugala akawe ku byezi ali mugumu kagamba ajja genda kalete baloya je abasajja twabano ne tubateekako ne sente nti amuleeta milioni 2 nga gwogamba kakati si kyewanira mbambi olusi tukubamu ku comedy wano naye kyeŋŋamba nti ombuuza nti ekomera ye option wali mpenda ndala zoyinza kuyitamu anti kakati kiringa bwokola obwenzi mu maka omukazi n'akugamba munnange bakubwenzi nakukute ne prosi nansikombi nogaana nakwata ne Jessica nalweiso oganya chusa kati wakwatira ne nalumanse nagamba wa bayina kukuviira kakuviire kati omunenyanga yakuwoninga kati twakola byonna bye tusobola mwandaba temuna kimutala ba teri wali nagamba ko nzijukira sinawe saatuuka
nomano dada saidi ya wale soka gamanga ne Ssuna nga obasija agira namanga ne Ssuna ateseza bakama bafe bonna abakulu bonna twatuukayo naye nebaza Mukama Katonda nti media ya Uganda kati etambula bulungi etambula bulungi wakorole tumba yesanyulyo nebaza nnyo Katonda nti etambula bulungi discipline mwali era omuntu abagenda koge kino kama kozi kitalia entertainment Ssuna waliwo mentality egamba nti industry wetunaba twogera birungi byokka tejja kutambula bino mbyogera nga nze wale nganza ate nyina bulala we nasoma ebintu bino byenkola nti nze era abantu abadde bangoberera ebbanga lyonna engeri gyembuuzamu yanyina Ssuna it's not the first time natukola interview naye waliwo abantu abalina mentality nga bagamba nti n'ebiru bibyebyo bibuuza omuyimbi kuba abakikoze lwaki tokyogerako yes kakati munkyaziza wano temunkyaziza yes kati gwe mbuuze ekibuuzo kyonna kyoyagala kyomanyi nti kibi kimbuuze nze sikikole kati problem eriwo neekeri bweti abantu jukira gwe buli lunaku olina platform kwoyogerera olina empewo buli lunaku nze sigenda kwewozaako okimanyi neko janoga nti Ssuna mulogo obanga ayagala abakazi abakulu abakadde notandika okyogerera notandika okyogerera gwe buli lunaku olina omukisa ogwo nze sigenda kuyimba luyimba lyewo ekyo buli lunaku gw'olina platform ekyogera buli lunaku osobola okunyikiza ensonga yo waliwo media houses nga bainako abantu nga buli lunaku bajja kuyimirira nga tebawaanangako no kwe kuyita kunyikiza nga ajja kunyikiza kintu bakuyita kukalakata nenga tebazimba diro yo program nega nti katuzimbe ne buli kimu kwonoona kukuba kusaanyaawo diro kanti katugenda kuzimba ku muyimbi omuyimbi ono naye nali bwati ne bwati bwe baba bagenda obikola ate babitwala eno ku YouTube channel zaabwe ez'obuntu Ssuna omwaka kigulu 2.5 ebyamakulu babitwala ku YouTube ebitazimba ate ne babiteeka ku mpewo ate empewo ezirabibwa abantu abangi kati newebuuza nti obwongo n'omusajja abatera bagamba ono omusajja atamala emirundi emitwe akona ku mutwe bwati tamala yamazeemu amaanyi bulijjo gwagamba yagonze yamubadde bwihanga teyamugiza amala emirundi watubatimbye nnyo manyi ndi fani wa musajja oyo oyo baba bankolera mwaka kigulu yakunamye mwaka kigulu 2.5 awo omusajja oli taliiwo aliwa eyakuyita eyagamba nti oyagala abakazi abakulu okola ki awo teyaliiwo eyangamba nti ndi mulogo teyaliiwo nga nkola bintu byange abaana bo wabasonyiwa zali hiti baliwa bano bewatwala mukomera anti kakati nze ondaba ekintu kyava mu mikono gyange nekigenda mu mateeka amateeka ge galina osonyiwa oba ge galina okugenda naye kati munange kati wale wakola ne press conference bambingayo wakoze byokubeera walo wedda nina oluyiro zono wano naye katugambe olwo nkukubye luyi ng'omuwuliriza bw'atuulidde nga tubaddeko obuzibu neeke bawala oluyi oba ekikonde nembivaako neŋŋenda nze nkusuubira okunsonyiwa nga sikwetondedde gwe neeke wali osonyiweko omuntu atakwetondedde kati nkubuleyo kimu natambulako olumu mwana nalya sente zange ningamba at least okulya ziri kantekemu endala nazo zife oba zifa zife ayina okubonereza kantekemu endala wakiri alabe nyongera oba nviirwe omuntu atakwetondedde ate omusonyiwa otya kitegera blood omuntu akulaze nti nkyalina ebbanga lyange era ebintu bijja kufuna engeri gye biggwamu na Mukama bwana babyagadde naye nga tekiwali ayagala ntalo just tulina kuba mu harmony munamuwulire nkwetaaga emirundi 10 naawe weetaaga omimi kati mwatandika okutegeka ebivulu kati bwemutandika okudowngrading abayimbi ate bemutwala n'ovuluma ogw'omuyimbi ali kina ate nga mutwala Masaka kukolera show si kwe kutema ettabi kwotudde kwennyini okwo kati nzija wali mbadde ngenda kerabira nti tunaayogera birungi byereere ekyo njagala nkikulongoosemu wale njogeraako ekibi kyonsanze nkola nga kituufu era oleete kati waliwo omusajja yabeerako ku social media kusijja tetusobola kwogera okwewala ebizibu
copyright z'amanya naye oba controversy omuntu okunyiigira waliwo omusajja olumu ebiseera emabegaawo yahitinga ku social media nga yeekoze obunyonyi n'obusolo okitegeera kati omusajja oyo bw'abanga obwali bukakafu nga bulabibwa munange gwamusinga guluma yakuzza okitegeera nti obukakafu obulagano gani omusajja yuno kuba tuli mu mulembe gwa mutimbagano tolina kyakwewakana sigwe bakutuma bikola ebintu ebyo biteekayo naye kati nze wankwatako nga ndi musabo waliwo ebintu ebiri sensitive byotagenda kugamba nsi ng'ekintu ssabo simanyi lwaki munaye eddiini teri sensitive n'ekintu kukusamira bikiri sensitive simanyi lwaki ogamba omuntu nti asamira oba ogenda mu ssabo kibi era kive naye ate kyaki kiki Awanga omuntu omugwe simanyi lwaki obuwangwa bwaffe abakyayina abo balaba abajapani bali proud n'obuwangwa bwabwe tubanyumiza n'omuntu omulala Ssuna gwenyinza yona ne bokatolu bwama ade abasajja nange ndi musajja amanyi nti nina obuwangwa bwange era mbukkiririzaamu okitegeera naye abantu bano bagenda ne batukyokooza kugamba ne bakuteeka mu mbeera nti olinga yayingira boundaries zatalina yingira okitegeera trespass ndi muyimbi wala oli presenter lwaki nnyingirira mukazi wo gwe simanyi mukazi wange ayimba gwotandika okuvuma jango presenting ebibyo gweyogera va ku mukazi omwagaza yakoze eki kale yogera ku nze nve tunattunka ne tukwata amatayi mu back stage eyo lwaki gundi wali muleke ne mukazi wange abaana bange obaagaza ki tata waliwo omuntu yayimirira ku social ku TV enene naga nti oyo omuvubuka Ssuna talina mukisa nti era ekimuleetera okuba nga talina mukisa bambi taata we ne maama we baafa nali mu mmotoka ne muzeeyi wange ng'awulira ebyo ebintu byankaabya amaziga luliro nakola ki n'agamba nti bambi bazadde be baafa teyabaziika kati mizimu gimutawaanya naye maama wange mulamu ali wali mayirikiti mitiyana taata wange waali mulamu ototya bazadde ba muno nga tewabaziika temulaba nti bannamawulire bakisussa bwe nsiba omuntu ekitalya n'ebisuubizo babisula mu toyimba mu kyamu nja kubasiba obusobozi mbulina gwe nvuma kukwateko n'obukakafu ojja kuntegeera tugenda kuyola Ssuna tujja kusanga backstage tujja kuyola aliwo munnamawulire gwe nasanga twali tuyisiŋŋanya twali mu kiraabu emu yadduka emisinde n'addayo munda nakanekadde kati sina kye mukoze kale bambi bino ebintu si byakwewaniramu wala byakutereeza ndongo lwaki kiri nti program kati ng'eno mwali muvuze siulanga omuyimbi kubaliko gwe bali bavumye okuvuma sigamba nti tekiteekeddwa kubaawo omuntu bw'akola effujjo mu mulimu omuyimbi ali supposed okubeera wakitiibwa bwe weetyoboola balina okwogerako agundi yeetyobodde buli twamusanze akola obubi yagyemu empale muli example ery'eggwanga tuli example bwe weetyoboola balina okukalakata balina okwogerako naye kati nze omusajja ogenda nali nkoze ekimbutufu gwe mbuli ekyo kyojjayo ogambe nti Ssuna yakera ku makya ne yeetyoboola mu mbeera efaanana bweti Ssuna yateeka mu vidiyo nga tuzina amataali ekawempe oyo nogola yali talina nakirevu ebirevu bye bikula mangu ndeka okay ladies and gentlemen tukyalina Ssuna alina oluyimba bannange obudde bwe butuweddeko abamu ku balinze ku luyimba luno ye Sam Mathias Olukagga meya sebo tukutumiddeko naye otwo twamututte dalimba kwebaka tasobola ali ku Red Bull ne mwanyi mumanyi ali ku Red Bull aje ne mwanyi Ssuna ebaye yambaje kuma omuntu ng'atunda ali Red Bull kyekimu byonna kafeini Ssuna byokka wali ekirala bagamu meya wano omwana yangamba wano sebo meya singa omanyi olugalo neeka engeri gyalutambuzaamu kale Ssuna tulina oluyimba lwetugenda okuprimaringa olunaku olwaleero naye luno oluyimba waluzeemu naluzeemu lwaki wazeemu oluyimba luno tunaluzannya okusookera ddala njagala ntegeeze bannayuganda nti nazeemu oluyimba lwe bayita Bus Duniya olwa mukadde waffe abeera na mukoddomi wange mulamba wa Lugave mukoddomi wange mukyala wange wa Lugave ate kati njogedde erinnya lyolwedde muzzukulu wa Katendi wandugwa kakati mukoddomi wange oyo yayimba oluyimba olondooza lukunukiriza ogenda mu myaka singa 25-3 olowooza neeke oba osoma ebyafaayo nga 27 mukama amumuze emirembe bambi naye omusajja oyo yayimba ebintu ebiriwo kati naye yabiyimba emyaka 27 emabega
ensi byeyitamu kati nze ng'omuntu ali patriotic ayagala ensi ye okutambula obulungi wadde siina maanyi mangi gasobola kukyusa bintu bingi bwe ntunula mu nnyimba twalina programu y'okuddamu oluyimba lw'omuyimbi w'amaanyi ne tukizuula nti oluyimba oluyinza otukola ki okugwa mu kkowa lyaffe oluyimba olwo lulina message ey'ebintu ebitutawanye ebiriko kati saawa zino Bus Duniya ensi yo yatufugira ensi yatabuka so ladies and gentlemen omusajja omuwa ekitiibwa be basajja abava ku nsi kuno nga mukama abawadde nga bavako bato naye ng'ebintu bye bayimba muganda wange ojjayo oluyimba lwa Basudde lumu n'ozannya firimu kuba buli luyimba firimu kitegeera so omusajja oyo tumuwa ekitiibwa era neewuunya nnyo media nemala omwaka mulamba nga tennayogera ku musajja gwe bayita Basudde oba nga tennayogera ku musajja gwe bayita Firedo Taaya oba nga tennayogera ku musajja gwe bayita Kafeero Kasozi mbukati media ya Uganda nebeera nga tebisobola kwogera ku bantu nemala omwaka mulamba okujjako ng'oluyimba no ngamba nga special nogamba nti kati ng'abaliko nemugamba tudedicate nze share no gwokimanyi nti abaliko nemudedicatinga show singambe kimukola kikyamu nti oba muteekedwa nikikola kuba ebyo program ebintu bya mumbi programming neŋŋamba nteesanga buteesa nti nemugamba nti kati eno show tugidedicating de Basudde okimanyi nti ne bwe mutashaza muyimbi ennyimba ze zokka zibatuusa ku budde bwe munyuka oteka bulumu ne mugenda ne munywa amazzi ne munywa kimaliriza abantu waliwo omwana ali ku radio Masaka Saturday nabadde siriiwo ne bansindikira akantu musonyiwe kankaiso katono nnyo ayina bwino nga bolaba nekoyo yaleka ayina bwino mungi mulaba olaba osobodde n'okumanya emyaka oluyimba lwe gye lumaze omwana oli yayogedde engeri gye naddamu oluyimba naye omwana oli yayogera ebintu ku luyimba olwo n'atuuka n'okuga ekintu kye nali simanyi nti oluyimba olwo lulina ne paati 2 ze badde sikimanyi sagala mbalimbe pati twagireeta oluyimba lwo tewabuuzizaako ate okubuuza nabadde njagalako paati abasinga balina paati 1 paati twagireeta nga bagezezzaako nga bamazeeko munyenyanyenyamu naddukako nayagala okuddukako muekizayo nadda ng'alinga eyeeto naga kanzijemuko omutinitini ekyokubiri oli yambuuza era mbalenga nakubuuza paati 2 nawe ogireeta nze sijja kulesa paati 2 naye oli yambuuza nga tuli ku interview emu yali akumbe nambuuza naye oyo omwana yenyini yakubira yatawa amasimu nga bwe munatawa n'amasimu oli n'abuuza naye muganda wange tebagenda kulumba kutaataaganya lwa luyimba olwo namwe mbadde mugenda kimbuuza omuntu asembeyo okwogera ekintu ekyo yani Kabuye Sembogga yagambye abanaddamu ennyimba ze nga temumwebuuzizzaako oba nga temusabye lukusa bajja kitegeera nze kye neebuuza wale nti message erimu Ssuna nga bawakyogedde message erimu tubeere bantu bakulu beera muntu mukulu ebimu sijja byogera nti teekulete okuddamu paati 2 kukuba amavine nga bannange nabadde njogera naddenirako ebinsu yabadde njwanjwa wesitiiridde waawano nti olede nanyinirwo era bamufunzaako nannyonnyola naga nti naawe ensonga zange ziri ebisi kati nze nziramu olede ekintu ekyakolebwa edda okujja nga omuntu ayagadde kunsumbuwa tisiraba ye kati ani agenda okuŋŋamba nakoze eki nayimbye buyimbi siina gwe nasoomozeza siina gwe navumye authority eno omusajja omu yayimba naye kamuleke omusajja obweyo gomba yayimba akayimba kayayimba okitegeeranamala nadda oba yayimba nkisa kitege naye era waali assa kitegeeza oluusi ne drama abaamu mu bintu bino nga tugenda ng'alaba bitabuse nga tupremieringa oluyimba luno munsonyiwe mukatono wakonsultinze ku bannanyini luyimba waliwo issues cases tuze tuziraba nti ono yazzeemu oluyimba lwange tannafuna authority tannafuna lukusa gwe Ssuna olina enteekateeka ze wayiseemu okubanga oddamu oluyimba luno oba olina procedure gye wayiseemu okubanga oddamu oluyimba luno kakati we nali bwetwamala okufuna ekirowoozo nitukakasa nti oluyimba nitwetaaga oduddamu twagezaako okunoonyereza twayogerako n'omwami Jojo yani munzijukiza erinnya lyabidde nga yaliko manager wa group ya omugenzi Basudde ne twogerako naye gwe twasooka okunoonya ne tumubuuza alinamu erinnya lya Kisiraamu waliwo n'omwami omulala ali Bulaayi yazimba wali Dubai ali oli owa Rodimaaka yatutwala nayo
Naye omusajja simanyi oyo ye staunch fan. I know yali muwagizi by the way. Muwagizi olika ku setoyogera ku kintu kyena yayogera ngerinya lyo mwami yali responsible. Aina erinya lya Silamu Jojo yalimanya atali awo naye kale naddi kujjukiza neanza kakati twasoka kunoonya abantu abamanyi ku byafaayo bya omugenzi nga tetunabagenda mu family tumanye kuma omanyi olaba neke bayinza okuga nti gundi yafudde ne baga naye gundi gojja okulaba ku kintu bwekiti kumbe siye mutuufu naye bano abantu ababaddewo mu bulamu bw'oyo omuntu bo bakubuuliranga nti bw'olumba gundi kati bwe twayogera n'omwami oyo n'atuwa erinnya lye bayita mukyala Nakitto namwandu oyo era yali mu maka geggaba getutwalanga amagaali amaka amakulu ag'omukulu okitegeera bwe nkitegeera kale ayinza okuba alina yamala naye nze bwe nkimanyi then ne tetwapapeera erinnya ne tuliwulira awo nga temunnakola tetulina kye twakoze. Omukyala oyo w'amaanyi era mu nsonga omukyala Nakitto oyo tetwayogera naye tetwasooka ku papa ne tuddamu ne tunoonyeza ne ngezaako kwogerako ne mukoddomi wange era Misa Kisemakula kuba naye walugave ne kati ne biwunzika nga bigendako enewa era simwogerere mukoddomi wange Abudumulasi naye walugave kwe kulaba Abudumulasi mu nsonga zino nakulaze ekifaananyi nga ndina Abudumulasi ne mukyala Nakitto nga tukute n'ekifaananyi ky'omugenzi nga tuli eri waka ewaabwe kati ne twogerako ne Abudumulasi oli yaŋŋamba nanga nti Abudumulasi oyo omulaba ali nnyo mu buvunaanyizibwa bwa famire eyo yaliko ali Abudumulasi oyo ng'akyajja bagamba yaliko kumpi n'omwami n'omwami oyo omugenzi yaliko kumpi naye ate n'ekirala yalekebwamu ko ku buvunaanyizibwa oli atugamba olwo be baana abaali okumpi nga bagamba kola kino kola kiri abaana b'omugenzi bwe bafunamu obuzibu abamu ku bantu be baddukirako Mr. Abudumulasi kati ne tumutuukirira naye oyo mukoddomi wange era mukwano gwange tubeera naye buli kaseera ne munnyonnyolamu n'agamba erinnya Nakitto ne likomawo gwokubiri era omukyala era agamba oyo yakimala totawaana genda walala wonna nze nkubuulidde kera nampa enamba ye omukyala nze kennyini nze nemukubira nemunyona mugamba munange nsaba kulaba era saabimugambira na ku simu oyo omukyala wakitiibwa omutuukirira ne musaba appointment n'agimpa in 3 days yali angambye ndibwe nejangu olunaku eti entry stronger White House music ne tugendayo ne twogera naye ne tumunnyonnyola kye twagala okukola na lwaki tukikola ebiseera byera twalirira tugenda entalo zino zibadde nga zikyali fresh ne tumunnyonnyola nange mulangira biki webale nnyo kino nakino tekirina buzibu okusinzira ku nteeseganyiza twamugamba nti of course oyo mukyala mukulu alinga maama ogendayo n'otutwalayo kasukaali n'omunnyo okumukyalira siga nti zoba ogenzo nti oluyimba lwa bbeeyi tolina sente zosobola kulugula era twagendayo lusaba naye era oli nga namwandu ngeri omuntu alina okubenefitinga mu kintu ky'omugenzi era wabaawo ebbaasa okitegeera eyo kiri muttu okitegeera kaakati netukuba amavi nitumusaba munange tukoze tutya ekintu ekyo nsobola okimala waliwo n'omuwala nyana ndirabide bayina kitende nti muwala w'omukulu akwasaganya ennyo ebintu by'okuddaabiriza ebintu bya taata we biki omwana mbadde ngenda okugamba nti omuwala oyo oli omwami eyatereza amalaalo yali mpaji ya luwaga yali mpaji luwaga ebiseera ebyo nga bintu yabikulira ngeri oli omwami yali ebulaaya olumu akonectinga naye era maama ne tumugamba nti olabye otya oba naye tufune obudde naye ajje tukole ki namba oli muwala wange nja kukola ki nja kwogera naye era n'Abudumulasi naga nti oyo omuwala nze akulidde mu mikono gyange tekirina buzibu kati kyoba omanya nti omugenzi tetusobola kumanya omusajja yatabaala kwenkanawa era tuli awo tulowooza nti maybe one time wajja kumerukayo era waliyo okweri waliyo wenawulidde olisekanolya ate esawoze mba wano bwino nantuka ku simu yange era waliwo ojja muwulira Ssuna ogenda muwulira agenda veeyo from nowhere agambe kale tutekewo agabiri ojja kubanga story y'Abaswazi ndaba ekintu twakikola majestically nange bw'onnyonnyodde Ssuna sisuubirayo muntu kale bw'anaabazze tujja kumunnyonnyola nga bwennyonnyodde abatuuliza naye bafaanizi b'omugenzi Basudde ngenda kwetonda mu advance nti byemuwulira bitabanyumidde mu luyimba mu binsonyiwe oluyimba naluzeemu nga njagala lutambule n'omutindo
oguliwo ate ekyokubiri siri muyimbi wa style ya kadongo kamu nabadde sisobola kuluddamu mu kadongo kamu nga bwe lwali kaziwe kapa ajja kitegeera nti n'amazzi gakola envoluusi so nabalukoleddewa luno oluyimba era White House oluyimba twakolaboratinga ne White House ng'ekwataganye ne producer gwe bayita Pirate Beats yankolera oluyimba lwe bayita akateeteeyi mukwano gwange musajja mulangira oyo studio ye ennungi nyera gye twakolera oluyimba olwo tukolaboratinga naye ne tuluproducinga bulungi nnyo naye nga bw'omanyi nti tekiwoomera matama 8 waliwo ekisajja kyayimirira ku media emu kigamba yandikoze bwatiri kale nange katukomewo kasake tuwuliriza oluyimba luno nange ndabo bannaabanga ekisajja ekyo oba natosobola 89.2 FM. Banange msanyuke kubanga uno bamulese ambiasi walaji abatananya musembere manyi wabaddewe kibanja katubawe ambiasi walaji mama ajudde dekende iri makalosa nambakawo ambiasi walaji bino bine byahangova byafuka lugero twenywerono ambiasi walaji abantu bamuhomberwa mu bibuga eyo ne mu byalo katubawe ambiasi walaji ambias distillers basangibwa endajja nkumbi opposite Shell Cars oba bafune ku simu 0772 anamwemu 57 48 taste the greatness. Amata malungi mpulira obulamu mpulira bulungi era nesunza olunaku olulungi olulungi lutandika n'okusalawo okulungi olwange lutandika n'okumira eddagala lyange erya ARVs kubanga nasalawo nti akawuka ka siriimu kakoma ku nze mu biseera biri nga sifaayo kumira ddagala lyange era nabonaabona nga ndwala kino nakiri kubanga obungi bw'akawuka mu musaayi nga buyitiridde naye nasalawo okufaayo nga njagala nsigale nga ndi mulamu era nga ndi mugumu okusobola okulabirira omukyala wange n'abaana okumira eddagala lyange erya ARVs nga siyosaamu yadde kikendeezezza obungi bw'akawuka mu musaayi kino kitegeeza nti emikisa gy'okusiiga mukyala wange akawuka ka siriimu kumpi tewali era ndi mulamu ate omugumu obudde bw'akawuka ka siriimu buweddeko okumanya ebisingawo kuba ku simu eno noti 8 noti 2 noti 46 oba weereza obubaka ku 8 noti etali yakusasulira obubaka buno bukutuusibwako minisitule y'ebyobulamu ng'eyambibwako ekitongole kya USAID. Oli ku Manduso. kuddamu kulaba ye muntu akuyimbira ebinyuma atinga makulu ate ng'abisengeka ne bibaamu amasabo kanyimbe ku by'olongojja mu mazina bannange wendibaawo walibaawo okunyolwa ebiddawo tebyenkanankana kyo kimanyi bawadde bageresa nti awakula ennume naye bukyanga kawali avaawo paawo yasika abaddawo era twajja nebyafeera b'ennaku bambi ebibye eyaziikwa nabyo ku olwo lwennyini wadde abamu bakopperera bagonza obulabu naye eryangulika wali alyawo fukale nange wendisaaliza abampagira bawadde walibaawo abajjanga bwe kiba kale nno mwasuze mutyanze gyendi buli lukya lusinga obuzibu kuluyisa ekyo kikulu sindwadde sinjala siwavu kakati teri nagwe weewoleza ndiraba bwe biri otindera enjala kakuti eri masaka yakuddamu egosunju webawenja akawogo owavu okutunza biri omunju obuwone atagula yatunze enju enenseeta busi abafa ne kabatanda bakyusa obufu eyo pati wano engugu baviire ekibabu eyo pati wano ojulide omanyi lwaki nkagadde nnyo ndi musajja awuliriza kadongo kamu yange njala nnyo kadongo kamu era olwomukaaga ku 88 ebiseera ebisinga olwomukaaga ekiro nzanya old music Saturday Club Mix nkuba nnyo 95% aba local content naye ate
olumu abeera ono music omukadde kadde ebiseera ebisinga era Ssuna lumu tujja kuddamu tuvaibingemuko endongo gina eya 2.5 eyo infact awo 2.3 awo inayo ne 2.2 jezirisebo twadde ne gundi nakumbuuza Mad gundi Mad Tiger obulamu bwensi bukimakiro ayina kye yaŋŋambye naye kati nno kankubuulire kanjogereko ku muganda wange oyo bange omanyiza nyumirwa nnyo okwogera ekintu ekirungi tulina ennyimba mu Uganda mbale nnyo ze bayita phenomenon hits ani yayogedde ekigambo ekyo mbale ntono nnyo ziyinza n'okuba teziwera nnyimba 5 naye nze kanjogereko ku oyo Mad Tiger njogereko ku luyimba lwe bayita njogera ennyimba ez'abayimbi fenomeno oba otegeeza ki njala n'omuntu wa wansi ategeeza ekisukulumye ku kya bulijjo nga bw'olaba omusajja eyajja wano n'atukuba ekivulu nenyiga ennyo obusogo bwange bwagana n'okukakana winde kabosnupu oyo omusajja kye bayita phenomenon ekintu nekisukka yalina oluyimba lumu najja n'atukuba winde naye ng'ayogera ekigambo kimu winde abuda ate yaka n'omulala omuntu eyali phenomenon bamuyita Mr Nice oyo omusajja Katonda asaasire bafaanizi be nze sirifaani we tanyimbirangako bulungi naye yakuba ebivaagiriya East Africa yona n'agimalawo so twogera ku nnyimba nga obulamu bw'ensi bunyuma kiro kyokka ekyo nze nali simanyi nti ate omukulu gundi yalukuba mukulu gundi ono mukulu muganda ne Dutalo aŋŋambe producer waalo producer je so Mad Tiger tonkwata amatayi n'otwala ekitale nenjogera ebyanje wanje naye abyogera yabiŋŋambye nze nawulira buwulizi mbu Kamili yali producer amakubirere story yajinganye ku Saturday nangamba Kamili ajja ne Fruit Loops okuva Kenya nagamba tsimanyi ngeri yabubajjako abasajja aba Kenya najja naye wano nagamba era caging eyo flame eyo baji producing namu ennyimba eziwerako nangamba naye oluyimba obulamu bw'ensi bulumya kiro ze nnyimba ezimu ezayitawo Fruit Loops Kamili gwe yajja Kenya ngongera oluyimba olulala mayinza bwekituuka ku Ugandan music sekwekerera oluyimba lwe bayita eno maike yazigirite saga neboyikwatako mamesima eyo nayo yali phenomenon hit muganda wange eyo yali mada n'endala gyeziri neze njogeddeko ezo Mataiga big up on yourself era baganda bangabo mbagala nnyo kati ngojeko bano basajja bano bonga abantu be bali phenomenon ngono omusajja yenga omuntu yali yavamo yali yakurankinze Basudde yali extraordinary yali best vocalist between mu Uganda ne East Africa nisebo Mataiga yadda ngamba nanga limazeewo mu kuyimba since nanyumiza okuva mu Menton Sama nangamba since way back nangamba tuwe twakafuna ngono nga tetumanyi abamu tujja bajjukira nga bagenzi nangamba one of the people we have tuina OS Ssuna tuina radio nangamba disappointed in nangamba tuina osa nangamba guys nangamba bazukulu bangabo baina touch je batamanyi kweli one of the vocalist best vocalist nemujukiza kati akabibs gatako tuino gattako sebo nati mujja mugattako tuino gattako omusajja gobaita David Lutalo angambi one of Daudi naye yamutaddeko oyo omusajja oyo muganda wange wendiga muzukulu wa Luomwa bakuzo mutegera mu museranga yakutabukidde yatwala good life mu Helena tetwa ate ne mukuwandiika wano bwate kaina kalamu sebo Lutalo nkima luyimba lwange luyina oluyimba olwanyumira owe baluita wowe Okay, ladies and gentlemen, Oguliko the big 89.2 CBS FM and United Radio, Bus Duniya radio yamgana fe OS Ssuna, tuzanye versions za mirundi ebiri. Ogera ita ku noti nya emu nya satu nya noti satu noti, otubulira omusajja obuyinja buyiye. Oba. Throne echali. Mama ekintu kye mayino lima luli munaku. Tudoza weeks biri. Weeks biri ziri 2 weeks. Ziri 2 weeks. No ne mu 2 weeks no lubadde last upload yaliyo mwaka munama ndoze damu na uploadinga olwa original naye kwa bimbo twalutaddeyo 2
2 weeks. It's doing good. Yeah, it's 2 weeks. It's doing good. Guys, mugenda ita ku noti nya emu nya 3 nya noti 3 noti otubulire Ssuna obuyinja yabuyiye yakoze ngoli yadda mu lulina ebuya oba Ssuna obuyinja yabuyiye what yabuyiye Musa luli luto oluyimba luli stotya totya ko musembere dawo sembere no mbulira amazima luli lutya wewe ndya lugavu fana na lugavu oyogola wange akatwe wedda nkalaba kange omayo babange balina obutwe obutono oluyimba luli lutya Luja kola. Amina mnangi. Night Radio. Katizoke tukole katini wetu. 89.2 FM. Olikumanduso. Yes, Olikumanduso. MC wale ne DJ Nek. Mananga bali ku Night Radio. Mwina yona jemuli DJ Jemoka Sengo. Gambo chaneke Jemoka Senga ino luyimbo lupya. Tujja mufuna probably. Tuba tuina mufuna olunako olwaleero. Niyo budde bo butugenze ko mugana fejemo. Encha tugenda kukumira. Wumula tujja kubirako jemo tupimire ngo luyimbo olukyali lupya yanda kubachapa kati wumula jemo banangi ogenda ita ku namba za fezesimu ngabulijjo noti nya emu nya 3 nya noti noti 3 noti otubuli oluyimba lwa Ssuna luno lupya luyazzemu olwo mugenzi Haman Basudde luli lutya yakikoza atya ayina we yaterezezaamu ayina we yasobezaamu oba yakiterereza ddala bulungi yakikubye Night Radio. Allo Sebo Ambassador Fabese Natete. Ambassador. Bambi gondi ayogedde bulungi Omulagira Ssuna. Kulamusiza Ambassador. Webale muganda wange webale kuddamu n'endowooza gy'oyogedde ebintu bibadde birungi awamu n'okweba ko twakoze eki. Twabuza lwe omuyimbi akyala n'otoni tukwata naye. Webale kuuma mutindo na kuyimba bulungi. Ssuna naye yagenda okubuuza. Ssuna. Wagisebo. Njagala okubuuza ojja kubeerayo ku kalenda wasooka bba kuyiri naye baakutimbye. Anti kati omuntu munayo bakulanga oba olina okubeera naye nze serabyeko ku bbaana. Ku bbaana ninga eyakulabyeko era nina okujja okukulabako. Kati nze kuyiddi ndi nansana wali egganda ku meeting point yesho yange entongole saagala nimbe bantu kuba ku bbaana eyo. Nja kwetegereza ndabe nekyakyayagala okugamba webale kuuma abambi zandamaanyi okuva emityana buli mwaka olaba abayimbi kankugambe abayimbi beerabira bakyali baabwe naye ekyali obadde naye paka ku kido paka kyeva nkwagala wale abayimbi obalaba abayimbi beerabira naye Ssuna kyaliwe kajako myaka 2 nga tuli ne zanda baneerabira naye nga baba teri akusinga kuba kalango olina engeri gy'okubya kalango kaswaba kazumba ne bano ne beeraliikirira kaba kazumba birina okubeerayo ku Yidi Ssebo ate webale kuba kikalu omwana akuba ekikalu Ambassador kale Ssebo Ssuna wakwatira ku bannamawulire abawalewala abo n'empale ne zibaleega enkaka bajja kitegeera ekisinza okunsesa munamawulire yakulaba n'abula okufuka mu mpale n'adduka naye baliddamu okwemoolerako njabasiba kuba tebabeera nga muyimbi atwala munamawulire kitalya naye gwe wasinga ebbango n'oluwanika kola wakubayiti ne babuuza Ssuna yalidde kaki Ambassador kakkanamu Ssuna yalidde kaki Ssuna yanywedde ku tuzzi naye bambi kyonna kibeere twali tugenderera kutereeza bintu bitambule bulungi. Sebo ogamba otya wale ndi wano kale taata mulabire nnyo DJ Neke mwendi muganange muganda wange Ssuna. Sebo ogamba otya omulangira wange ndi bulungi munange oli otya Sebo taata nze wanjagaza okuyimba mu kisenge ekyo wa nze kiyimba tonne ndiramu ku mwalo bukakatene waffe Masaka kiyimba taata nze Ssuna wanjagaza okuyimba olina akayimba kewayimba love yo waliwo ne Mama Sita I need somebody to be my baby. I need somebody to be my lady, my mama sita. Nenga matino tibana ne kuliranga kugamba obulamu nabona bugambula. Tunasiga zabachala. Bino bikola bitande. Kaida no kwagala okuwata. Kati wabi Ssuna. Yesebo. Njagala nkubulire nti buli wobeera ng'oli mu maaso tosobola kulaba ali emabega wabula ali emabega yabeera akulaba kagambo nga kalungi olwo si luyimba lulamba kati olaba gwe abo tobafaako bubakube bukubi muziki kuwaba kakasa dda nti Ssuna ye Ssuna kubanga mwe Ssuna mwagenda okujja mu kuyimba ng'okuba bukubi luyimba ng'omuntu ne waba takumanyi
n'alukuba ku ggambo olw'okuba nti oluyimba luki bulungi nga towaddeyo na ssente ekituuka gy'otatuukanga okiraba kituufu kati nze ngamba embwa weeboggola nawe n'oboggola mufaanagana mwena mubambwa musajja ono alina ebigambo kiyimba tone kiyimba tone lambo ku mwalo kiyimba webale nnyo sebo salaamu alaikum waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh ogenze n'okuba akayimba k'Abasudde ne kamalako ebigambo era abayimbi abo nze ebigambo byampeddeko abasajja abo bayimba ne sebadduka naako akavubuka koyina kakate kati owangi omwana tuwasadduka yayimba akayimba ke yayimba ennaku simutera nakkakuba olwa lwaki mumukotogera akaga nesomoka lwera muziyemba buulira mukola bubi nga si kirungi aji assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salam warahmatullah. Ugamba kimunywanyi wangi alhamdulillah ona Hassan Kate designer abakyale bulenga Hassan Ssuna uno Omulagira Ssuna yebali mwibaza yeso omulimu mulungi nnyo gw'okuyimba ennyimba ennungi nnyo ez'amaanyi nnyo alhamdulillah era webale nnyo omulimu gw'okola omunyo tuyimbira ennyimba nga z'amaanyi nnyo zizimba eggwanga ate webale kunyirira nkulaba akanyiro kane ka muzungu masha Allah naye onyirira masha Allah seta ayinamu kituufu nnyo ekyo era nze nja kwebaza munawe tuyimbiranga ennyimba ennungi nnyo tuzaagala nnyo bannayuganda tusiimira ddala empeereza ennungi nnyo tuyimbira obeera wa mukulu Hassan bulenga wano ku onoosobola osala n'ojja wali egganda enansana bangambye olina emmotoka ey'ebbeeyi kituufu nnyo ekyo jangu wali egganda ku meeting point nkuyimbiremu otuteeka kuba oludda okundaba nga nnyimba kuyididde tuli wali ku meeting point egganda kituufu nnyo ekyo nja kubaayo eyo kale taata era wangi abali kuweereza kale sewa muba butankwata bate kikolimo kitalya omanyi ono bose mulago omuliga neke kampiseewo okwemulugunya kwange muleeta abantu abo mu studio nembefunza nembakombererawo namutawo namukwata mubatusuulirangako nga bukyali netubasoya nebancunya uyo abamu mubasiibula tetubakubiri tetwogeddeeko nabo sajja alina point kakati kanjogere ku Mulangira Ssuna yesebo nkuwulira mukama wange sebo Ssuna oli obi wange bagwe tokimanyi zijukizaamu naye nsanyuke obi wange ku Bishop Ssenyonjo ne Nakenyesesi bwemba nimbye ekyo nantangaza Bishop Ssenyonjo namalirayo P5 ne Kyamaganda demonstration nemalirayo P7 na kyenyi nemalirayo senior 4 owulidde kulamusiza nnyo nze ondi musaayi tulinayo gurupu yaffe y'abalina kyenyi wabula yo sigimanyi namala kunoonyereza kale naye tebali ku WhatsApp badda nekola okwamasomera kitante sebo bangi basajja kiboogedde kituufu tuli bannakabala mugenderedde esimu nyigabunyizi mbangatte ekiku eyitamu nze njogera obanga abalemwanyi mbangaye soomweso naye wankubira akayimba tewali mbeera esebo akayimba ko singa kisoboka wali badde osibya ne bakatuteeramu kalimu amakulu mangi nnyo abakulu bawulidde kayimba katutte emyaka naye tekava ku mulembe amiina ekibuuzo kyagala omubuuza ekibuuzo kyenjagala omubuuza kati mugenda bisikiramu mubuuze Ssuna wangi mabegakaawo nawulira nti wakyusa eddiini n'ofuuka omusiraamu kituufu okyaliyo oba wavaayo kubanza we twasomeranga famire yammwe ssebo eddiini eri waggulu mwe muwandiika abataasabye ku kyaki ku sande naye kambuze katujje katikomewo Tekumanuso
Why bampereza poster toliko kituufu toliyo boyogedde mazima eno show ya moya ekya kabayimbi bajibera ko omusajja olwogedde kulinya li nawererezawo message ne poster negirako olirudda wa tawereza message yoka ino poster ine etuuse ne bambi abantu bagende bamuwagira abali mu bitundu ebisolo genda omwana oyo Swaba Kasumba kamuwogereko atono nnyo nti oyo mwana yalina emirimu gye mirala najja gyendi nga Swaba Kasumba nsonyiwa bino era bikuyamba siri munamawulire nga kyeyita rich boy mbadde mukimanyi ekyo rich boy kyeyita rich boy era sensimbi ya jaji oyo mwana yafudda nga alina ku ssente Swaba Kasumba era ne wano si mwangu wano era kivulaga olugalo lwotambuza kutambulanga kampasi n'ogamba mbu omuntu si mwangu simanyi kyekitegeeza naye rich boy oyo bambi oyo mwana yakuuma bebayimbi abakuumye empisa up to now naye mulenzi mukakamu nnyo Allahu Akbar Swaba Kasumba musajja mukakamu awa respectable Kasumba nyambo mpitireko ku meeting point onyimbireko nange bwe nava ku meeting point nzije makinde kalenda nkuyimbireko tubate tukimaze olaba yolava yonagira pereza inbox simu yango ogino confirming enti ojja kikola nze nkukubidde akalanga abantu bajje kalenda bakuwagire bambi oli musajja mulungi naye nange ate bajje bampagire ganda abeganda ku meeting point lava yonagira wakati wa Lukaga ne mbazira tone Suna bwendi bavao ne bagenda ne babira we Lukaga ne bavayo bonna ng'ekivulu kiwede ne bagenda ku kyoli bonna mulundi gumu kati n'abayimbi bibiri tebabagala bikola abamu bango era Lukaga namwewunya era bazira wabalanga Lukaga ngira mulanga nja kujja ne Lukaga bwa nja kugendewa era yagenda ye wambazire etima Suna okay waliwo omwami bamuyita Mutesa Kibalama ali Denmark agamba bwati ayogere mwebali kuleeta Suna namwe mwebali kola program Suna webali ng'omu ku bayimbi Lutalo wali wani omulala yagenda sijja mwogerako waliwo n'amwana oba yani omulala mwerabidde anyway agundi yani oni yasooka okufuuwa omulere Little Boss balina amaloboozi gaabwe agasobola okujjambuliri kakati nkwebaza ne bwe wali osaze bw'oyogeredde nti watagalamu awo n'abantu ba Allah wabayiyiza ennyimba ekyo Mukama akikwongeremu omukisa lwa Basudde tolwonoonye oluyimbi era lujja kgenda kuba wasoose kukyogera watukubye ekijinji wali we twandikugambye ne tabikugamba nti nze nduyimbye bwe nti lugende n'eno kirungi webale ku luyimba na ku luno nayo nekyoyogedde tiwaluyimbye for a purpose nakyo tukitegedde naye era nze obutakuviirako awo ekisinga okunnuma abantu abamu benjagala ennyo okukola ebintu ate olumu bankwasa ennaku kino nkusaba oba onookivaako kuba waliwo ne lwenakyogera njogera nnyo okwo neŋandi abantu abannoma Suna asobola okukola oluyimba naye ate n'akwata oluyimba olulala olw'omuntu omulala n'alumunyunguza n'aluteeka ali n'alukaza ekyo kinnuma mu Katonda mugulu naye omwana ono omusajja ono kiki era ne tubeera awo nga tubadde babiri nnyinza okupukulapukula ebikonde ng'okikoze Mukama akuwa omukisa ogende mu maaso n'ennyimba zo nizowandiikira abantu obulungi wowandiikira Lema akayimba akalungi ennyo Mukama Katonda oyo Suna nakinjera sebo ki abadde kingi mwami Mutesa Kibalama mwami Mutesa nkulamusiza taata tweyanziza nyo tweyanzege waliwo n'omwami mulala akubuza ekibuuzo bamuyita Sentamu Peter ali Istanbul Turkey oyo nendoza kijja kibuuzo Sentamu oli musajja wambogo nkongojja kansubire ekibuuzo kigize omukongozi w'abalangira yabadde akubuuzako bubuuza naye ekyange kibuuza nti generation eno ogiraba twabaddewo gap okufuna Suna yaliwo nojja ne mutuleetera King Sandoza awo si generation generation anti kati gibale okuva wano wendi music omaye music nze gwe natandikira baba vocalist anti kati nze music gwe natandikirako kuba nkulaba wojja music gwe natandikirako
yali toyizaga nti wa band nga bolaba abaganda baffe bana ba band music nali awo bwentyo kati awo abayimbi nga omugenzi radio ibajjaawo mwali mu generation Azizi Jamal waswa Tonix abo bonna abaana bayimbi balungi phenomenal vocalist mwali mu babiri benyizo kali mwino omusajja gwe mubuusa mwina abasajja babiri bemubuusa amaaso Azizi ayimba naye mulimu abasajja bakamba kugamba amanya nawe uno bajjukiro jaga abasajja bayimbi lwakuba ngabo manyi nti omuntu asooga nti akankole kino kankuwa yasooka Sava Kalimu oyo omusajja nga yayimbye muganda wange naga nti njagala kuyimba okitegeramu omusera omusajja gobeta Sechewa omusajja gobeta Charles Sechewa va kubagalana oyo omusajja ayimba mpozi n'omugenzi gubambi gutwafiirwa ani ono yali omusiraamu yaliko ne mukrimu gundi yayagalanga nnyo kuyimba nga Kabuyise ne Kabuyise Mboga kuva Kabuye ewa kabine oyo omusajja omusiraamu yafa bambi omugenzi oyo aliyawe oyo omusajja nali mira yali aliyawe so abantu abo tubeerabira era ndoza lunaku lumu likolako sho kama bali bayagadde ninga mba vocalist abasinga okujja mu maaso wano nituva mu generation eyo tujja mu generation y'aba King Saa wano nitukola waka ku ntaawo King Saa nasigala nga alengejja nituve wa King Saa vocals tuze kati tumayise kintu kyangu nnyo kuva mu generation eyo nojja mu generation endala si kintu kyangu Suna gundi tumubusiza amaaso Rastyle Maurice Kiria swinzwi abayimbi gravity abayita bayimbi ba swinzwi Rastyle tumubusiza amaaso wali omwana gwera gwe mutateeka konyo focus niyo mwana lwakuba simanyi kyamutuukako niwe magara ganje oluyimba oyo omwana yali ayimba nesimanyi kyatuuka ku mwana oyo bannange oyo olutekedde oluyimba ayina ne muganda we namusanga nnyo ejinyanga ngezo okukola shows nenkola naye nga muganda we mulema bambi ali awo Jinja omwana oyo simanyi gyalagawa naye ali mu generation yammwe yatusooka mukko yali mu generation yammwe yatusooka mukko kati ate we yakubira we wali nono gundi momane abajala yali Red Banton chenda mu musango ebisebyo oyo no oluyimba lwali lwange ekiwadde okimanyi momane ayina yo n'oluyimba lwe bayita Joanna nga bwenduyimba nenga zanjawulo lwayawukana mu katono oyo mwana twabeera naye Masaka nga tukuba disco ngeze nyimba nga nze nziyimba momane ne Joanna nga nziyimba mu bidongo bino bya raga mulinga ba MC nga tulinga ba MC kati ye bwe yajje ne yansooka okujja e Kampala nasooka momane yakola kamisa nice yahawe balinnya oluyimba lwali lwange nze naluwandika momane abakyala bagala bali babita chenda mu musanvu gwali mwaka gwa kabi bwaluyimbanga nnyo ti ogwatutwalako abavubuka abalikale waliwo n'omuvubuka gwe nayimba naye oluyimba olwansanyusanga nakati nduyimba gundi yakingambi by the Red Banton yakingambi nangamba oluyimba olulaba gundi yayimbanga ebigambo ebyo ng'atujjukiza abafudde Suna kira mu mukanga gwa kabi that's why yaluteekana ku page ng'amanyi lulwo era ye wogenda ku page za Red Banton teruliiko anti Red Banton naye kamukweko Red Banton yasulanga ku nyumba za senga wange nga wava nagenda ku ssomero biki nakola emirimu gye senga wange nakibuule era nga lwemba nkyadde nga mmulaba nangama teruteka ku nyimba ze era naye twaliko nga emugenda mu drive nga aluyimba ng'oluyimba nnyo nti ng'otubajjukiza abafudde abakabi baze bavaawo nkanzija ku kibuuzo nti eno generation baana kibootuuka nogamba mubateekeko essira abaana generation eno kuba kati they respect you bakumanyi ombuziza ekibuuzo ekizibu ennyo olw'ensonga nze being nti ngamba ba vocalist bendabawo kati bolabawo kati noga nti vocalist waliwo n'omwana mukwano gwange gundi nebambe yafiirwa omukyala yaddamu oluyimba lwa Kabyese Mboga ebisa Brunoke mulungi sobola omurekomendinga vocally waliwo oyo gwoyogedde oyo kati oyo mwana
Liam voice Christopher Panda Liam voice Christopher vocalist kweli muleta wadati manager wa mpole style mbulirange gwante wa Liam ngena mugerageranya n'omuwala gwe bayita Nava Grey style zaabwe yato oyo omuwala oyo omuwala mulabe edduka talent y'amaanyi eri awo oyo Nava nalaba naye uwo anti Nava nze banava nalaba oluyimba ne Bruno nga ndaba traininga Bruno ate ng'alinga leadinga Bruno ati gwe Nava omutegeera oti abo bo mwogerako nga njenjogera nkikola ki nkyekakasa kati omwana oyo Liam gwogambye naye ayina style gye creating idde omanyi ekisinga obulungi mu nsi muno kwe creating anobera the master of your own style kati ayina ennyimba ye gyayimba nakike Anoni ali atya to be honest sinabagenderera music we abaana ujukira wali abaana abazze sibaawula baba confusing Liam Anoni nono Victor Rose kati we bale nnyo kati abaana bona babayita bali Liam voice bayimba ennyimba ziringa za olofanagana marobozi gagana kati sibaawula bulungi ngatumaliriza Ssuna obudde bwo twagala kulita naawe ogenda obumulemuko otera nnyo complaininga ku muyimbi n'ekivuga era okubiriza nnyo omuyimbi okuyiga ekivuga saagala tuve wano nga tokonye ku nsonga eyo makulu kyagali mu kivuga n'omuyimbi ekisookera ddala ngenda kwogera ku muyimbi asobola okwewandikira oluyimba gwe nandibadde nteekako essira okuyiga ekivuga olw'ensonga nti ekivuga kikwanguyiza nnyo nnyo ng'ogenda okuwandiika 88.8 CBS FM.